amanya nze Ismaila Sebugwawo ganze omwami wa Ssaabasajja atwala ekitundu kino ate nga ku ludda olulala nze mukulembeze wa Uganda wano mu Abu Dhabi. Mpeereddwa omukisa guno abateesiteesi era abatuleetedde basheekhe baffe wano okuva Uganda okubeera nti ntuusa obubaka obusooka okubeera nti mbaaniriza mu kitundu kino n'okubeera nti nyanjula program nga bwegenda okubeera n'okwebaza abantu bonna ne kampanizi ezisobodde okubeera nga ziteekateeka omukolo guno n'okubeera nga zitaddemu ssente n'okwebaza abasiraamu mwenna baganda bange ne bannyinaze abakuŋŋaanye ku mukolo guno. Mu kisooka program yaffe tegenda kuba nnene nnyo. Ekitundu ekisooka kino kye tulimu, ekitundu kino kye tuliko kyakubeera nti kubaaniriza bwe tumala tugenda tusale salatul asir ku muzikiti wano okutuli okumpi, bwe tuvaayo tukomewo emisomo. Tugenda kuba ne lectures 2 nga lecture esooka egenda kuva mu Sheikh Sulaiman Kyeyune, lecture eyokubiri ejja tuweebwa Sheikh waffe Burhan kiti. Section enesembayo ejja kubeera ya bibuuzo era abasheekhe baffe babeere nga babyanukula. Buli muntu alina ekibuuzo kye ekyamuluma abeere nga akitegeka, ajja kubeera nga akibuuza basheekhe era batuddemu obudde bwe bunaaba nga butusobozesezza. Nga chairman w'ekitundu Sebo Sheikh Kiti Mohsin obi wange, omusajja oyo nasoma naye primary okuviira ddala mu P2 mpaka P7 era musajja mumanyi nnyo era amanyi nnyo. Sebo nkwaniriza mu kibuga Abu Dhabi ne mukadde waffe Imaam Kyeyune Sulaiman. Sebo tukwaniriza mu kibuga Abu Dhabi nga abantu ba Abu Dhabi tubadde n'ennyonta y'amaanyi nnyo okubanga tubalabako one on one, tubadde tubafolowinga ku mikutu, ku mitimbagano na buli wamu. Mu kusookera ddala mbeebaza omulimu omulungi omunene gwe mukoze eri abasiraamu bonna Bannayuganda okutwalira awamu mu nsi yonna, mu kutubangula, mu tukukkakanye, mu kubeera nga mutu alyowa emyoyo, mu kubeera nga mutugayidinga, mu kubeera nga mututereeza n'okututeekateeka butya bwe tunasinkana omutonzi waffe. Bassebo tubeebaza n'okwebaza okw'enjawulo omulimu omunene gwe mukoze. Muyinza okulaba ng'omuntu olwo naye ffe abarisiivinga bye musomesa, ababyebakirako, ababiwuliriza buli kaseera bituzaamu amaanyi ne bituwa courage ne tweteekerateekera kabuli zaffe, tubeebaza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala era tusaba Allah w'ekitiibwa abeere nga abasiima ku duniya ne ku akhira. Ekyokubiri, nebaza Bannayuganda mwenna okuba nti musobodde okujja wano basiraamu bannange mu mwezi guno gwa Ramadan ne mwefiiriza kuba lunaku lwa 6 abasinga mukola, naye ne mugamba katugende tubeerewo twanirize basheekhe baffe ate tuyige eddiini yaffe ne mussaamu n'akasente ke mutaddemu akatali katono. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bassebo ne bannyabo, njja kusuddako okwebaza abategesi baffe abatuleetedde bamasheekhe baffe wano, nga omutegesi omukulu ye mwannyinaze ekitunzi wa Bazuka energy drink. Badde musaba ayimirireko abawuubireko Bazuka energy drink. Salamu barakatu. Nga oyo eyawumbye omutwe mu kubeera nga yateeseteese omukolo guno okubeera nti yaleese basheekhe baffe wano mu Imarati babeere nga batulambulako, batukyalirako ate n'okubaako ku bye batujjukanya mu ddiini yaffe. Webale nnyo, balire ddala. Ano nja kuba nkunzika bwe ziwera 2 nga ndaga sayini. Ndi musanyufu okubanga Allah tusobosezza okubanga tubasinkana wano. Ensonga zange zingenda okukoonako entonotono ziri mu ddiini yaffe y'Obusiraamu.
ebiseera ebisinga omuntu agenda ku mawanga naddala ng'agenze kupakasa siba kizibu okukwata eddiini, kiba kizibu nnyo okukwata eddiini. Ebikola by'obuseegu, obufumbo alowooza ye ajja kukola by'ayagala, ebyobufumbo yalowooza ajja kukola ebimwanguyidde, naye erabira nti yateekawo ensi eno yagiteekamu amateeka. Teyakola nsi eno ku bwagaagavu bweriko, n'abanadamu bagijjuddemu natassaako mateeka. Kuliko amateeka. Olaba sooka omupiira okutambulira ku kasaawe eka 2 zokka, kuli amateeka gasoba mu 100, ate gonna bagakwata. Era kuliko ne red card ne yellow card ne penalty ne free kick ne corner. Naye nga just eka 2 mulimu abantu 22 badduka emisinde, teeka ku teeka. Olwo Allah akole ensi eno yonna etali ku eka 2, 5, 10 nga temuli mateeka. Ate nze omukyala ndabikidde bulungi, ate ebyokuwa tuli biraba nga tuzze e Uganda. Nze naawe olaba tuli eno mu ddungu omusana mungi. Ekisooka kyolina okusooka okumanya nti ensi ez'amalungu nze bwe nasomera, mwenna bali wano basooka Mbawarabu. Okujjako ng'oli wano ng'oli 20 years plus ng'oli wano, awo mba siyinza kwogera nga wooli. Naye oba tuweza 20 years Mbawarabu wano toyogera nange. Eddungu lyatondebwa ng'embeera y'eddungu ereeta ekirungo ekikulu mukwano okuba nga kibeera active mu mubiri ne kiweesa omukwano mungi nnyo mu mubiri gwo. Eddungu ekirungo ekiweesa omukwano kiweesa omukwano mungi ne bagukuweereza. Toli mufumbo, tolina mwami, tolina mukyala, si wano sika, kati ekirungo bakiweeseza bakiye mu mubiri kiri omwo. Ffe twajja wano okusoma nga situna kuwasa bakyala, naye twagenda okuweza emyezi 4 5 nga buli gw'osanga agamba bwe nzira eka ngenda kuwasa, naye nga twava eka nga ne program tezirinawo, tetubiri nako. Tetwagala yirimu, njagala yirimu. Ffe twawuzanga kimu yirimu. Allah lwatutuusa ku nzizi za yirimu, program yaddako kwe kubuuza badokitoro ne batugamba nti eno gye mwazze eweeza y'eddungu bwetyo bwekola, efumba omubiri gwo n'ezuukusa obusimusimu bwonna olw'omusana ogulimu. Olw'omusana era abantu ababeera e Uganda, abawala ababeera ne bababba nnyo ssente, kubanga abaana abawala bwe batuuka eno omusana ne gubookya, kati omukwano nga guba mungi nnyo, buli kye bamulimba kyonna zewakakolawo ziweereza eno ojja kunsanga nazo ng'aweereza, atulutuuka eka nga ate akaaba. Sente zange aloopye wa Seka Bosa, agenze wa Kyeyune anoonya kiti, abo tebalina poliisi egenda kukwata oyo. Ezo ziwedde, alhamdulillah, gamba khalas ogende ku kirala. Ensonga gye ngezaako okunyonyola yeeruwa, eno ensi eriko amateeka, eriko nnyiniyo. Gy'okomya okugatte omupiira ogwo ogulaba ku kisaawe guwooma kutereeza mateeka. N'anaawomerwa ensi eno alina okutereeza amateeka ga Allah. Bw'oba oyagala obulamu bw'ensi eno bukuwoomere, tereeza amateeka gani gwe gazannyiremu olabe. Omupiira ogwo abalabye guwoomerwa nga liifaatiriza amateeka, abazannyi oguwoomera nga liifaatiriza amateeka. Singa abivaako ne basamba bibasamba byonna mubatteke eŋŋuumi, engwala, bemeza n'okwetta. Kange naffe twagala obulamu bwetuwoomere nga nnyini nsi eno amateeka tulinnyamu malinnye, akolako bimuwoomera, akolako bimunyumidde. Ekinjogeza ebigambo bino nabasuka ku mawanga nga manyi. Ekinjogeza ebigambo bino message zennyini abaana abawala naddala abawala ze batugamba. Kakati wamma katuli mu kisiibo nagambye munnange agirandikamu tumale okusiiba, yeyanga nti kale ekiro nga tusiibulukuse wamma kikkirizibwa ekyo mu busiraamu. Ne mugamba nti oba kisiibo oba si kisiibo oba misana oba kiro oba wa biri haramu. Neyeewuunya nnyo omugamba ekigambo ekyo, n'ekitali kisiibo ma biri haramu. Nti kati tukole tutya? Nti muwoowe kyate bakkiriza. Oba tosobola kugumiikiriza mukole puroguramu y'okuwa, oba tesobola kubaawo, tegeera nti Allah tabikkiriza. Era ebiseera ebisinga ffe twereetera ebizibu. Obozi onoonya sente siziraba, ate gonyiza Allah akunyiigira, akwatamu ati mu riziki yo. Ffe kennyini bye tukola
bibitira Allah tabaraka wa taala munyiza nakwata mati ozakwata mumeka akwata mumeka ngojja zinyonyeza emyaka 30 nga tozirabyeko amateeka ga Allah tabaraka wa taala nanyini kutonda nsero najissa wano era nga mwe mazambi goteekeddwa okutunulira n'eriiso ejjogi lyezambi ly'obwenzi tolijjanga nkoliiso sheitaani bwe yatutunulira bweti mu mazambi gonna amanene netutunulira ebyokutta omuntu nga si lyangu nega nti awo si wangu wetaaga okuba nga oli alina roho chafu anega nti awo sijja kusobola bafunirawo netunulira ebyensaasi ebino byo si byangu nnyo kiri awo ku buli omu netunulira negenda ezula nti ezambi ly'obwenzi te baba bangu era ezambi erisinga okugwibwamu omwana Adamu ennyo ezambi eryo olyegenderezanga nnyo olyegenderezanga mwikinga emu tujje twadde Sheikh kiti oyo mbeera nnyo naye alhamdulillah omwami najja nga tukabirira amaziga jala kuva mu bwenzi ne wallahi biganye nayingirayo nga asaaga kati nkooye njala kudda wa Allah ne bwengezaako n'ennaku 3 eziwera bwengezaakizaako ennyo neneefuka kabakakaba ntambula ennaku 3 ate nga nzirayo netwewuunya nnyo tugamba nti ennaku 3 zokka naga nti ate 3 olumu lwokka bwe ruti olumu kati akatundu ketwalimu yatusangiramu waliwo abawala abakolawo naga nti ati nga wenzize bwana abo balabaabo nti empitayo omu kubanga ate byebaagala mbiri na sente Allah yazimba nga nzikubaawo oyo mutere mitwalo 4 mu maaso oyo mugambe ekigambo n'addayo okwogera nti tasobola naye ng'ekimukaabya amaziga kiri eki oluggi lweyaggula ayagala kuluggala luganyi kyajja mukulu enkanya zimujjudde oluggi yaluggula ayagala kuluggala luganye anoonya magezi mbaba Sheikh mutuwe kumumpe ku magezi nitumwa ku magezi nitumugana nti buli wiki olina okujja mu maaso gaffe emirundi 2 kubanga tulina okusupervisinga tukubuuze nti kati wakoze oti wasinkanye bameka kyengeza kukulaga kiki nti oluggi olwo lwangu okuluggula naye okuluggala oyinza okunoonya oluggalya nga tulabawo naye nga ate omutima gwagala omubiri guganye omutima gwagala okuggalewo naye omubiri nga tegulaga nti ekyo kijja kusoboka kati omusajja natugamba nti nze gwe mulaba n'obukyalo okulunda kasooli ekigwansi mu bayisimanyi mu mbuzi akakyalo akaddugala nkalonda kasooli kaweze katwale kakalye naye nga nze ngaga nti jamujja kugulira ekyemisana naye nga kaddugala ekirwadde nga kyamulya nekimumalawo n'obwongo nekibubikka ya ayuha alladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan abange mu abakkiriza temugobereranga obukubu bwa shaytan busitepusi bwa shaytan bweteekawo mulinyeko kubanga shaytan ngekutwala mu zambi eteekawo busitepusi buba budaala bwe buti tekutwala lumu esuka neteekawo akasooka bwokalinyako neteekawo akokubiri oyinza okubanga ezambi ojja likola after 1 year naye nga yatandika okukuluuka emabega emyezi 9 netandika okukuluka olukwe olwo lumu negenda nga ekuseetula mpola obaka wange obusoose ku mawanga nga gano ate mwe mufunye omukisa amawanga ge mulimu ku ddiini masidi ogirengera wali abaami omwami yenna gyava yenkana sooka oteekewo salaatul jamaa yo giteekewo wadde ebirala bikyaganye yebeerewo yo salaatul jamaa sooka giteekewo oba ebirala biganye yekisooka giseewo innama yaakulu dhiibu min alghanamu alqasiya omusege mu mbuzi gulyamu evudde mu zinnaazo tewerabira nti nabbi waffe sallallahu alaihi wasallama yalunda nnyo embuzi yabeera nnyo mu ttale ng'alunda bw'abantu examples nazireetera mu ttale ababimanyi byayogera kubanga yalunda nnyo embuzi myaka 7 omusege ensolo saizi yaayo ya mbuzi embuzi bwe ziba zirya mu ttale nga ziri wamu tegusobola kujjawo kubanga zeegattawamu nezigutomera naye singa akabuzi kajja kawumirira obulamu ne katandika okulya omuddo nga kadde eri kokka ekakwagula lumu nekasika
naye yali agamba nze naawe shaitaani ekusika mangu ng'ovudde mu jamaa jamutuliire wamu ku muzikiti awo buli ojja ku dhuhuri ku subuhi ku magaribi nojja shaitaani ekusangamu obuzibu okusikambula waawo naye nja kusalira ku muzigo nja kusalira mu room nja kuteekawo ku korido nja teeka mu restaurant akasa nja shaitaani lwerumba bweti wansi jangu tuliire wamu ffenna tuti salatul jamaa gwe omwami soko giseewo ebirala okuloka bitandikira okwo ebirala okulama bitandikira awo otugamba nti waman arada an dhikiri fa inna lahu maishatan banka anava ku programu zange ngenda kumunywereza ndamuwa maisha amagumu anesamba programu zange Allah agamba programu ziki swala waman arada an dhikiri fa inna lahu maishatan banka era tula tukaba sente fenna tukaba sente tukaba rent tukaba kwa kusula tukaba kyakulya kwesamba programu zize programu ze yatuwa mu lunaku buli mwezi swala 5 teziweza na 1 hour bogattagatta obudde obutwala swala 5 tebuweza 1 hour ng'atolina 24 hours mu 24 hours ezo yayagala omwemu eddakiika nga 40 swala ze 5 zonna zimaleyo nazo zitulema bwe tumala ati twagala tuwe sente empya n'enkadde tugulirewo riziki tubeere nga tuli bafunyi ng'ebyange maze bijolonga. Imamu Ibn Kyeyune al-Jawzi ava mu Syria mu Damascus wava eri musajja mu Syria myaka jadda myaka nga 8 bukyafa atunyumiza akaboozi kano naye gye kasookera katandika nga kawakayima ne wangu naye agenda okumaliriza nga ali kunze naawe agamba nti emmese esinkana embalasi emmese esinkana embalasi ya Rabbi Allahu akbar nawe oli kitonde kya Allah kubanga jjukira nti ensolo gye bayita embalasi ensolo y'amaanyi ensolo erina mu maaso embalasi ebeera n'omugwa mu bulago guno wekwatako ne weesuuba nga tena kyewuliramu eri mu kulya egaya muddo gwayo nga gwe otudde ku mugwa weesuuba bwoti nga tena kyewulira ensolo Allah agikola nga y'amaanyi emmese nemugamba nti embalasi ebuuza emmese kikinga weewuunya nnyo gwe weesiimye tolina balabe kati nga neenza okweŋŋanga kwezo mu maaso naye nze emmese kapa zindya ebinyonyi omwana ddamu bwandaba kala kunzita naye kati embalasi negala banoono tabanye nti ate nange bantigomya kati wadde oteesa otya tufuuke ba mukwano kubanga wemba nina mukwano gwange nga ggwe ani anankwatako namugamba nti kale nzikiriza tufuuke ba mukwano tikati nsaba omperekere ontuuseeka kubanga nyizo zanga kapa namwolekera bwe batuuka eka emmese weesula embalasi nga nti la ilaha illallah subhanallah allahu akbar neyeewuunya nnyo nnyo nambuuza weewuunya ki gano ge makaago kana akatuli bwe kati n'okugulu kwange tekujaamu neyega nti nawe Allah yakutonda n'okugulu kwange okumu kwokka bwe kuti tekuyinza kwingira mu makaago kati namugamba nti kakati nomanyi nti omukwano gugenda kufa ate lwaki kati singa oyingira mu nnyumba eyo n'ofunayo obuzibu nayingirayo nti okutaasa zimba ennyumba mwensobola okuyingira nga singa ofunye obuzibu nzija n'enkutaasizaayo oba si kyo omukwano tugusazeemu kubanga kati singa oyingira eyo n'osangayo omusota wange n'omusota gukulya kati nakkayo nti anze ekyo ebigambo ebyo bali bagamba nze naawe message eri mu kaboozi ako konna eri kunze naawe wa baba yamugamba nti ku bibiri ojja kukolako kimu okuzimba ennyumba mwensobola okuyingira nga singa ofunyeyo omulabe nsobola okujja nekutaasa oba si kyo omukwano gukomaawo yali ategeeza ti eyo essola gyobusaala ku bibiri ojja kukolako kimu funayo Allah gwosalira ezo essola zenfu eza supiiti eza waasiwaasi eza leeti oba si kyo saala essola ezijja mu Allah mu bunene bwe ku bibiri londako eki saala essola ejja mu Allah nga bwe bakugamba nti jabbaaru mugugunavu aviimu
akbaru qaharu gisale mujam oba si kyo jafunayo ba Allah balala bosalira ezo ez'okweyira za supidi zezilireti zogasse ozalira mu bizina kati bomalizo zisala noga nti ayi Allah nsaba nzigulyawo riziki naye nga zonna ogassegaawo nadde bize ku buhuri nabadde bize ku aswiri kati magaribi etuuse kati kanzigate ate nabwo ekisooka alina emisango n'agenda azisala supidi ate tagambika bw'amaliriza wanika emikono agamba Allah nziguliraawo eyo eswala yeyo eyo ku bibiri nze naawe tugenda kukolako eki ya ima okufunayo Allah gwe tusalira ebyo ebifuufufu netubiyiwaiwasiwasi netubiyiwaawo oba okusala eswala ejjamu Allah tabaraka wa taala ku bibiri olondako kimu kubanga eswala embeera z'omwana Adamu mu swala munda bwe bulamu bwe bw'olabanga omuntu ng'asala apakuuka n'obulamu bwe bwonna bamupakusi tayinza kusala nga mukakkamu mu swala nga mukakkamu nga bitereeza bulungi ate n'amaliza n'abeera kipaku tekisoboka halul mu'minu fi salatihi halihi fi hayatihi embeera z'omukkiriza mu swala bwebeera obulamu bwe bw'omulabanga ng'asala lipoole abapoole kipaku manya kipaku ate terayagala kipaku kubanga byonna bikyamya ne waba ali ne munne mu bedroom era byonna yonna byonone tatereezako neki anti kupakuka upakusa ne waba atudde kulya buli mmere temuwomera enagivubike bweyita mwana gigatende ate bwe mukya basamula engalo n'omugabo ofaayo kimmere yiyo mpola qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un emirembe n'obukakkamu byonna byetunoonya biri mu swala munda omwo gyekoma okutereera n'ebirala bitereera fenna tukimanyi nti omwazi yagamba nti hayya ala ssala hayya ala alfalah mujje eri esswala mujje eri okwesiima mujje eri esswala mujje eri bwe tujja ku muzikiti esswala tugiraba Allahu akbar sami Allahu hamida Allahu akbar esswala netugiraba okwesiima nga situkulaba tekuli ku muzikiti tekuli ku musaalu tekuli mu swala eyo kuliriddawa gyokuma okutereeza esswala gyokuma okufuna okwesiima mu bulamu bwo ko tekugenda kujja there and then gyokomya okutereeza esswala kyabula tugamba nti hayya ala ssala abange mujje eri essala bwe mwena mala ogisaala hayya ala alfalah mugenda kufuna okwesiima mugenda kufuna obutebenkevu mugenda kweyagala kakati ebigambo byange byensibirira bana Abu Dhabi abawangalira ku mawanga esswala yosooka ogiteekewo weewala omusege okusika nga gukusanze eyo gyowuliza mu kakolido mu karuumu osula saasira baganda baffe bali mu siza Europe America otambula essaza ddamba nga mulimu omuzikiti gumu essaza mulimu emizikiti ebiri naye wano lwekyusa muki muzikiti abaganda baffe bakoze ku program ezotuleeta abakatusuza mu bifo ebisukka mu kimu kubanga tutambudde ebyalo ebisukka mu kimu naye batusuza ogenda okulya nga bazinya ku ddirisa lyo osuze mu namba 12 waggulu ng'omwazi muzikiti kulya era ng'oteekamu obugatto ng'okkirira wansi ng'okwata jama ne bakujjawo ne bakutwala kukasuka ewalala gera boti omuzikiti kulya baganda bange esswala z'ettaano sooka oziteekewo wadde bikyagaanye insha Allah esswala gye zikoma okubeerawo kekaggwa kogenda okuyitira jjukira nti oteekeddwa okuba nga olinayo akaguwa akakugatta ewa Allah nako tekavaawo jjukira nti ffe tufaanagana ng'omuntu agudde mu kinnya eyo wansi ayagala kwesika aveeyo naye nga tewali kantu konna kookwatako kati gwe omwami kakasa nti esswala zange ettaano zino kekagwa kenja okwekwatako ntandikireko nve mu gunnya kesa y'omwami omubbi Sheikh gwatunyumiza yali atambula mu ddungu nagwe mu babbi ne bamubba ne bamwogoloza gavubuka galina ennyama gawanvu ganene ne gamubba ne batuulaawo omuzeeyi ne batandika okugabana emmaali engalaba batandika okugabana emmaali kati bagenda okugabana emmaali basangamu ebyokulya ne basooka bayimiriza okugabana emmaali balye omu kubona dde ebbali wali Sheikh nambuuza nti lima lam tusharikuhum fil akil
lwaki tewetaye mu banno mu kulya qala inni saim nze nasibye lero lwakuna namugamba nti saimun wa sariqun kijja kyokuba nga gwe oli musibi ate ng'oli mubbi ate namugamba nze mbakulira nze amiiri w'ababbi abo bonna ate bakolako dda abasibe ku Monday ne Thursday naye baaganza kati gamba leke bamalize okulya ramu ate kikirwa kyontabula sagala ojje mu maaso ne mabega saimun wa sariqun musibi mubbi Sheikh namubuuza nti mutabani tuwanje byokola gwe bitegeera obiro tyo omubbi ng'osula olinamu n'amaanyi agasiba Monday ne Thursday namugamba nti ate ffe tuli babbi kyokka n'okutemula era singa oli tolugezigezi nga tukuggyako emaali oba mufu gweokyawoza kubba bubbi tukukuba netukumiza omusu Sheikh n'atambula n'agenda kwayita emyaka 2 oluvannyuma emyaka nga 2 Sheikh agamba nti n'asanga omuvubuka oyo emaka ku kaaba nanga nti ono sibe banzi baba ng'ali mu kusoma Quran naga kamulinde wano bwana amala kusoma Quran ngende mubuuzeeko Sheikh n'alida n'akuwa ng'oli asoma Quran tamala ng'asoma tamala nagenda namugamba salaamu alaikum alaikum salaam jebali mutabani kale sewe naye jebali onzijukira twakuba mu ddungu okola ki wano namugamba nti nze ebyobubbi nabivaamu dda nafuuka na hafizul Quran kati mbadde ndivisinga natudde dda wano namugamba nti nakugamba nti kyokola okimanyi gwe mubbi gwasiiba tekyali kitegeeza ki nti olinayo akagwa keweekutteko one time kogenda okuyitira ove mugunywa ove mazambi namugamba kati nkyasiba Monday n'olwokuna sikivangako naye bannange bonna babiremeramu nabivaamu namugamba nti nabivaamu kati nakwata Quran nenjimalako mbedda ndi wano ndivisinga kyakuyiga ki ekiri mu kissa kakasa nti waliwo akagwa kangako sikajjaawo waliwo bannaffe abamu banafuya bannaabwe kati gwe osalira ki osalira ki nga gwe okola bino nebino ate osaala onywa sigala osaala okola bino osaala oyo ate aba ayagala kukutulawo kagwa konna kaviirewo ddala aba ayagala kukutulawo kagwako wemubi nnyo nnyo empuliziganya ekyaliwo akagwa katonotono akaliwo ne wakati wo ne Allah nakati agala kawole ki akakutulewo akukalekeewo oba oli awo tugenda okumerera tuveeyo mu gunnya gye tuli mbadde ku nsonga ya abaana ab'obulenzi abawangalira mu nsi eno esswala 5 zisooka ziteekewo omwana ow'obuwala meseji yange eriemu omwami yenna agamba nti nkwagala halal bagamba nti si halali abakulimba takwagalangako eba shaitani rajim mugende nti nonya shaitani zino nze siri shaitani rajim kyate kakati mbadde nonyiza ebbanga ddene abaami babuze kati ate nfunye omukisa omwami yunazze oyo si mwami omwami omutuufu tagenda mu haramu ako kayige eba shaitani rajim bulijjo tononya shaitani rajim ononya mwami kati ate shaitani rajim yeze si yoyo gwe mugenzi gwe nnonya si yegwe gwe nnonya omutuufu agenda mubakadde nti tuli ku mawanga era alaga sayini eziraga nti ali siriyasi mu bakadde kubanga ne ku mawanga tubawooberayo zimpoye kapozi nyingi ziriwa ku masimu omuntu omutuufu tasinza kwogera ku bya kusisinkana nga bifonika tayinza kukisinya nako wadde oba asaaga oba akakasa takisinya nako mu kamwake era omugambirawo nti noonya firawuna banno ba shaitani rajim ba ibirisi zisigwa mu kategori ezo ekisooka mugenzi ndi high ranking bisibikola ebyo timekeeper wange andaze tedakika zeezo zenasabye nja kusaba Allah tabaraka wa taala atugase ne message eno mu ngeri emu oba endala era nga nebaza abatestes abatandika programu eno okuva gyevudde mpaka wano wetuli nawe nenkwebaza kubanga ku kyeyo mukama wange ofuna oli okuwa obudde bwe buno oba tolina buzanyira abamu babayiba ekabakambwe gyakolera abalala emirimu agireseewo bagenda muyombesa abalala bagenda musala ssente kati atazze maaso gobeko byomujjukiza bw'otamugasa aba omukoze bubi
kubanga tulasazeewo ku kyeyo si ezaffe eze Uganda ffe twetwala naye nga nebaza bateesiteesi nawe nenkwebaza otuwa obudde era nsaba Allah akadde kano akatulage ku lunaku luli wabarakallahu fikum rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wassalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwebaziza nnyo mukadde waffe Sheikh Imaam Kyeyune olw'ebigambo ebirungi ebyo byotubuuliridde. Nsuubira ffenna tufunyeemu ekyokuyiga akonye ku mbeera yaffe gye tuwangaaliramu wano eya concubining nti tekkirizibwa tukitwale nga kikulu. Ffenna nga bwagambye nti Katonda yatugerera ekifo kye tulimu kwegamba ebirungo by'omukwano kasita oyingira wano omusana gukookyako byeyongera, so tulina okulaba nga tukisalira amagezi tubeere nga abatalina kutereeza tubeere nga tutereeza. Obulamu yabutegeka omutonzi waffe nga tabugabiramu byonna, gwabadde asaba byonna wano mu nsi okumusaba tusigale nga tumusaba, olusaba olumulekera atulondere bye tusaana. Tosa ku pressure bangi tumukkiririzamu nnyo omutonzi waffe naddala ku byatalina-tukolera. Oli akakisa nti nyina okukkiriza nti ajja kukinkolera, eyo si gye bisaana okutandikira. Soka kumukkiririzaamu ku byamaze kukola, olukkiriza olumwebaza era olukkiriza olukakasa nti kuno ku nsi tajja kuweerako byonna. Ate nga obutabituwa byonna si butaba nabyo, wabula bwenkanya bwe, kubanga wakati mu ye okumanya ebbanga ly'osigazza mu nsi wanaakuweerewo biki era obimalemu bbanga. Kati so tubeere ba buvunaanyizibwa naddala mu kufumiitiriza mutonzi waffe, tumutenderezenga olutendereza lwa kumwebaza. Okyali mulamu, kale bulinamu ebitatambula bulungi naye bwe buli. Oyagala tugamba nti ku bizibu ebikuyitiridde olina oyinza okwegombera omwami olanye. Ekituufu ze mpulira simanyira ku bwavu bunnumya ennyo, kale singa nze olanya. Waba kubaawo mukisa guwanyisa yakuwemu ebyobugagga omwemu obulamu, gwe wandiganye okusayininga. Obulamu weebuli, obulamu weebuli, si kyekyokka, tolina wakuluma. Abantu balina ebizibu byokkiriza nti ekituufu sirina bizibu. Bantu balwadde ba kansa, muvubuka omu factory gyali akolera, mashini yamukuba kannaswi ne kasigalako oluliba ne kabunduka ne kagwenu. Gaali maziga mangi, emirimu gyayimirira, bakozi banne bambi bamukwatirwa ekisa ne bamuddusa mu ddwaliro ng'agaakaaba mazibu. Mu ddwaliro gye bamutwala yasirika tewali amusirisizza. Layini gye yasimba alaba omusawo eyali amuliraanye nga yanaasookayo n'owakagaladdeko, yali agudde ku accident nga talina ziga lyonna, ng'ekigere kyonna kyawekuseeko, akikutte mu ngatto yaakyo, azaala oba n'ekimbaala. Owakannassu bwe yatunulira ow'ekigere yabonera ono tamulaba. Omusajja akutte ekigere mu ngalo, bw'akuza nti okaabira ki? Omugamba ki? Era bwe bamwenkanyo nga nti tewali, siina. Kati so tetulina nnyo bizibu, abantu bali mu mbeera mbi naddala ku kigambo bulwadde. Obulwadde buluma, eyali alwadde kunjulira, bulwadde buswaza, nga n'akaseera k'emmanju olina kunnyonnyola akuliraanye bw'aba ajja ati mugire munkwatirire mu ntwale.
nga n'okutwala nakyo ekiseera kituuka ojjogonda n'okutwala ne kugaana kukakana nga we bakwalidde byonna we biggweredde. Gwe omanyi kyekitegeeza omuntu eyali yeetwalayo okuyita haji nti haji jangu tata jali bino mbyonoonye Sumayya jangu bino bikyuse. Toyina wakuluma. Tumwebaza nnyo omutonzi waffe ku nkuyanja y'abalema kiyungo kye kitalina mugaso. Zibiriramu okumala essaawa egi okakase ekizibu muzibe kyayitamu. Oba gezesa bugezesa bwe tunaba tugenda ku Magharibi gwe genda ng'ozibiridde. Zibirira genda ku muzikiti. So wetaaga kusiriikirira ofumiitirize. Ajja kiwamaloboozi nti okuwa omuzindalo guno ate nga mpulya nkemebwa. Oba byogera ate bya mugaso nnyo. Ensonga lwaki bino tebikoledde. Naye nga nkwebaza nnyo nkoledde omulimu. Sobola kuga nti okubeereko omubogalo. Wetaaga kufumiitiriza gwe ng'omu. Koonowaayo obudde ku birungi omutonzi byakkolera. Wakati mukakasa nti byonna tajja bikuwera wano. Ogenda kunywa ku tuzzi tukke. Ogenda kukakkanira ddala. Abadde anoonya fees. Bw'olowooza ku yalwaza omwana nga yalwala mutima banoonya zigenda buyindi. Kuba fees tuleke. Anoonya fees nga waliwo anoonya omwana. Njozi wa fees atuleke. Anoonyeza obupangisa simanya atobanya kuva mu bupangisa nga basebaana bali mu ttaka. Ndoza nawe tulekeemu. Bino byetaaga gwe ng'omu okwebuuza nti naye ekinzita n'ensi kiki? Sente onoonya mmeka? Ezo kujja ku ddiini oyagala mmeka? Era ngaani nti buli bwe yazifuna nani ddala nfaanana oyo? Sala pressure. Ba munywevu ku ddiini. Tutendeze omutonzi waffe olutendeza lwa kumwebaza wakati mu kujjukira gy'atujje. Mu suratu Ali Imran aya 123 Allah ajjukiza basahaba ebiseera ebyo olutaasa lwe yabataasa mu lutalo lw'e Badiri. Yabaga nti laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adilla fattaqullaha la'allakum tashkurun. Laqad nasarakumullah nga Allah yabataasa mu lutalo lw'e Badiri wa antum adilla wakati mu namba yammwe okubeera entono ennyo era wakati mu bunyoomoofu. Fattakullah Allah mu kubataasa kwe mwekwate nnyo ku ddiini la'allakum tashkurun mulayini yakumwebaza. Ffe tetwaliwo mu lutalo lw'e Badiri wabula twebaza Allah yataasa baganda baffe. Allah n'abayisizaako eddiini otutuukako. Aya eyo bye tugiyigamu otunulanga nnyo Allah gy'akujje akutaasiza emirundi mingi. Bangi twalwalako ne tukomayo. Abamu twasoma ne tukoma bwe twakoma omuntu n'alabira ddala nga talina mugaso gwonna gw'agenda kuwangaliramu mu nsi. Laba Allah byakusumululidde byatawadde n'abaakusinga akusoma. Bangi bali mbikumira by'abagagga mbiseera by'obuto bwaffe. Mbiseera byo nga tulabanga bebebbeeyi obatuukako olwaleero n'okkiriza nti mbutuufu Allah wange nkuwa eki era nkwebaze ntya. Tubaze nnyo omutonzi waffe wakati mu kujjukira gy'atujje azze atutaasa emirundi mingi. Jjukira amaka mu yakkuliza. Nzikiriza nsiriikiriremu olusirikirira naawe otunuleeyo. Ezaali engoye ezo mukyalo eri ewammwe bakuzaala wano wali wanza otuga nti banzaala wali Kampala Road. Imaam Kyeyune ye Imaam Najjanankumbi bamuzaala lya ntonde mayiro ziri mu 200. Bw'otuukayo ebiseera mwe yazaalwa ne bakulaga Imaam Kyeyune w'emyaka egyo P1 P2 si yono si ye yekka nange kennyini ndi wa mukisa nti Mwami Ismail Ssebuggwawo ono nasomanga naye primary P2 nga
Dero ekyamani weeri kati ate bwotuuka ku nze Allah alina obuyinza ozzanga ebirowoozo ku Allah gyakuyisizza tegabadde magezi go si maanyi go si kuyiiya teweekooya nnyo na gy'olaga azaakuyisa nno gy'azaakuyisa waali kati byokaba biiki byonna biri mu bulamu bwabimanyi boleza takimanyi tolina mulimu takimanyi nti abaana tebanadda ku ssomero takimanyi nti pulezidenti ye pulezidenti wammwe oba naye yamususeeko bususi tekisoboka abimanyi bulungi lwaki abikolwa bwatyo bwabyagala mu nsi ye ku bantu be gwe mu ngoye zo bw'oyambadde olwo ezisigadde omaze zinnyonnyola lwaki tozinnyonnyola ngoye zo luno bwona oluddamu enkya onomala dwegayira nti nsonyiwa ne leero kankuddemu terulina kyakkola olina kukola kyoyagala kuba zo ziizo ebitonde byonna bya mutonzi waffe abiinako ebbeetu obikola buli kyayagadde olwonoosuza entebe y'ebweru teweetaaga konkona 7 gwa kiro naye bakuza nti ajja tyotegeera bulungi entebe nekola ki ebweru era okukwata mu kirondi Sseruganda kuva ddi olinako mmeka ezo zo ne kiba kiraga zeewolo zimuwe akugyeko olusiddiike yajja wange bwe yaluyita ng'olaga obwannannyini obusembayo kitegeeza nti ntebe yange nze nkisuze bweru okolangani ku ntebe eyo okolangani mu bulamu obwo gwe bw'oyagala butambule nga bw'oyagala eyabokwa yennyini bwo olina nnyo kyokola ku kuba nabwo beera abavunaanyizibwa kakkana tunyikire kumusaba olusaba olumuleka omulimu gwo gwakumusaba ebyokwanukula toyinaamu yadde omukono yamanyi ddi lwanayanukula yamanyi butya bwanayanukula bal waddeme n'obutanukula Hamad Mutawalla Sha'arawi yali Sheikh Allah musasire omusajja mu Misiri Imaam Kyeyune namwagala nnyo mu bimu ku bigambo ya nyina kiswanka embaga kaawo lwaki Allah akeereyo okwanukula omuntu nasabye emyaka 6 emyaka 10 yanzizaamu ama yatugamba Allah aba akyagala kulira ku ddoboozi lyo nga limusaba nga bw'anaakwanukula ojja bbireka okulyagala ligire nga likyafulowinga Allah wange ndi mudduwo ndi mwetaavu obukkiriza obwo bwoleka mu maaso ge lekodinga n'ebigambo ebyo nga Allah bw'awulira kitono ekyo okumusaba tumusabe ogw'okwanukula gugwe ebigambo byange bibiri mpunzike ekisookera ddala jjukira ekigambo kino wakati mu bangi obutagala kiwulira ate nga ge mazima mu suratu Ali Imran aya 185 Allah yatuga nti kullu nafsin dha'iqatul mauti buli mwoyo wakomba kufa yagala obiwulira tamwa buli mwoyo gwakomba kukufa kunamira eduniya saala zanya zaala genda mu bidongo webikire mu Ramadani tewali buzibu kullu nafsin dha'iqatul maut buli mwoyo gwakomba kufa kakati byonna byokola bikole wakati mu kujjukira nti kullu nafsin dha'iqatul maut buli mwoyo gwakomba kufa gwe kati olina okukola kwewandukulula myoyo oba wewandiike wa otherwise bw'oba tolina buyinza kwewandukulula mu myoyo ekituufu kiri nti kullu nafsin dha'iqatul mauti gwe toba nnyo ozimbe burentos toba nnyo owerera abaana bo toba nnyo ozimbe amaka toba nnyo oguleyo n'emmotoka tewerabiranga kullu nafsin dha'iqatul mauti buli mwoyo gwakomba kufa nga tuyimiriddemu awo ekitundu ekyo kyetwakasunako ku aya bubaka Allah mu kisa kye era mu bwenkanya bwe aba abise nga abisaani abikidde ggwe abise ggwe ng'ate abikira ggwe ng'okyalinawo akakisa k'obulamu ebbanga lyonna gwe babikidde gwayagala azaako ki sekasebugwa ebbanga lyonna gwe babikidde gwayagala maziga bw'amala ogasangula
abuuza nteekateeka za kuziika bwe guli ebbanga lyonna gwe babikidde gwayagala maziga bwagasangula nteekateeka za kuziika kwawa kwa saawa mmeka ng'omutima gunga nti nnyina okuziika Krismasi buggwawo twasoma naye badde nfanfe wange teyali nnyo nfanfe wange ono yalina muluuta nzijukira kati Allah mu kisa kyatuwaddeyo omukisa n'akubika ate ng'abikira gwe nga kyakwagaza tegeka amaziika go nga bwetegekera okuziika ng'obikiddwa ow'omukwano gwakuwaddeyo omukisa gutegeka maziika go tugategeke tutya ekisookera ddala kumukkiririzaamu tutya ye yatutonda waliwo yali aguza embuzi n'agireka yeeyiiza ebikuta mbuzi gwenza ogwange bwadde gwakugula weeyiiye tekisoboka kati mulayiniyo okukkiririza mutonzi waffe tasobola kutonda muntu namuleka yeeyiize byanaalya kati wakati mu kumukkiririzamu ng'omutonzi waffe byonna ebikola obulamu bwaffe ebiteekateeka tebikooya kano kankolera nnyo mu bunafu bwaffe Allah mulungi kiro z'omukyereze wakalya tozimanyi yadde ez'akawunga yadde lita z'amazzi yadde lita z'amata si kiro za sukaali kakati bw'oba olemereddwa kutegeera bye waakalya ate osaana wese ku puresha ku byonoolya ekiyinza okwanga okutegerekeka ki by'omaze kulya oba by'otonnaba wanje tetuli mu jjuma muganda nga emmedi ekiyinza okwanga okutegerekeka kiki by'omaze okulya oba by'otonnalya kakati wennaayina ekizibu abaana bange baliryaki banaalyaki sooka owandika ekirozo ez'omukyereze waakalya owandike n'ez'akawunga n'ez'ebijanjaalo bw'ozizula nga zo ezo ndowooza gwoba n'amagezi era aganategeera z'onoolya oba z'otonnalya bino bwe bigaana ne biri bireke ategese bino waali wallahi nakkiriza nti Allah mugagga bukyanga aliisa duniya eno nakati akyagiriisa covid emabegako awaffe Uganda abaddemu ebyokuyiga zemwe nategeera nti bulijjo betumanyi nga abagagga si bagagga nalaba konze bwe nali mpa ekifo ekisooka mu bugagga mu Uganda ng'asaba aba tewamulaba ndoza mwali bukyali bato namulabako nga nze gwe nali manyi ngaakwata ekifo ekisooka mu bagagga mu Uganda ng'akola ki akuba batuga nti yali alina baasabira yadde twawulirako oluvannyuma nga beemulugunya nti tebyatuuka kakati olwani mugagga tovanga ku mutonzi ye mugagga yekka ataggwamu nebuuza olumu nti oba olunaku Allah asasanya sere mmeka sekaizo olunaku nzikiriza mpuze ewaffe Uganda ajja Allah ekitiibwa olunaku nawa kyeyuna emitwalo ebyo gyakameeza kati ezo ez'akameeza oba ziba mmeka olunaku lumu kati ate ne gye tugenze ku mulimu n'atuweeza breakfast n'atuweeza alangi nga n'ekyeggulu era Allah mu butuufu bino biraga bw'omu bwe ebyo tuyinza byogera kwani ng'asabidde abalala gwe tubadde tumanyi ng'omugagga naye zibulidde awo nga n'okuzoogerako bamuzi wa misango tovanga ku Allah wo sala pressure mu nsi ekyakutonza si kweyiiya kullu nafsin dha'iqatul maut buli mwoyo gwakomba kufa akuwaddeyo omukisa Allah n'akubika ng'ate abikira gwe ng'obuvunanyizibwa bwo okutegeka amaziika go wallahi abateeseteesa amaziika gaabwe liba ssanyu ery'enkomeredde liba ssanyu litagenda kukoma akaseera k'okuziikwa kwabwe kabuli eyo kifo mu bifo by'omujjana kuyategeka amaziika ge talina nnaku yonna eno baabakaaba
ngeri yali musanyulye era muzimu ku alamati husnil khatima mubimu kubiraga nti omuntu afunye enkomerere ennungi bafa balikaka mwenyu bafa face erikaka mwenyu lwaki yateekateeka amaziika ge aya geraga Allah natugamba nti wa innama tuwaffawna ujurakum yawma alqiyama mugenda kusaswa buli ke mwakola ku lunaku lw'enkomerero weeyambulire buli muvubuka tewali buzibu genda mu maaso yambula buli mwana wa buwala ati ne sente teyazikuwa tonyirira wali wagambako byonna bikole yambala nga bweyagala kunamira ensi wa innama tuwaffawna ujurakum yawma alqiyama nga bw'obikola bugendo bisasulwa twabadde South Africa banga Sydney tulina we twabadde Seeka Mafo Shafiki Mafo nange ekigambo kinkwatako yatuga nti kwano ku duniya tuli mu supermarket obulamu bwo ke kagaali kati ojja oteeka mu bulamu obwo byogenda okusasula ba tuli fenna kati vuga akagaali ko mu nsi nga gwe byogenda okusasula bw'obiteekamu teekamu obutambuze Ramadhani keggweko eroddemu obupakiremu Ramadhani eggweko opakiremu obutasaala pakira mu buli kyowulira oyagala ogenda wali bisasula nga tuyimiriddemu awo muli olaba byopakiddemu n'omalako bangi we twalijje n'embeera yatuyitirirako Imaam byatugambye omukwano gufuuka omukwano jalya n'alaluka bakwata kutu balo nawulidde eno n'abeekolamu ssente yakitiramu ssente ng'oli ye yennyini lyedduuka ye yennyini ye kapito nga mwana musiramu Hanifa bipakiremu biteeke mu kagaali kovuga wa innama tuwaffawna ujurakum yawma alqiyama nga bw'obipakiddemu bw'ogenda obisasula abantu banyone ku mwenge nga Isima Fatuma ne kambuzemu kati obwongo buga nti omutonzi yali akulabira Uganda eno tatuuka obwongo bwakugamba nti kati eno taliiyo kogwe tikaweekolemu ssente n'omwenge nywa baganda bange twandikozesezza akakisa k'omwezi guno gwa Ramadhani n'obeera wakisa eri omutima gwo eri omwoyo gwo neweegambako oyenza ekimala ndoza kyekiseera oggalewo ne Ramadhani eno onyodde omwenge ekimala ndoza kyekiseera oggalewo ne Ramadhani eno enviiri oziraze edduniya ebbanga okunamidde ekiseera ndoza kyekiseera oggalewo ne Ramadhani eno ebbanga lyonna Ramadhani guba mwezi gwa kwenenya omuntu gwasaana okuwunzika nga yeenenyeza byonna bye yali akola nga Ramadhani tennaba agenda okufuma omwezi gwa Ramadhani nga mupya simula ennamba z'amasimu zonna ezibadde zigatta ku bwonoonefu ogenda okufuma omwezi gwa Ramadhani nga teri akunoonya bal teri ajja kukaka ekyo kyekituufu wa innama tuwaffawna ujurakum yawma alqiyama nga bwe tubikola bwe tujja bisasulwa olyoledde osasulwe ebbanga ly'otambulidde owulya tonnamatira byo tebikumala ebyo weetaagera oyongereko mu bimu ku biraga Ramadhani y'omuddu nti ekkiriziddwa ekyo osobola okwemaakinga weyazaayaza embeera zo oluvannyuma lwa Ramadhani keweezuulanga emize gye wawummuza tuyingire Ramadhani ogikomezzaawo kabonero akalaga nti Ramadhani yo tokutteemu keweezuulanga Ramadhani ya alhamdulillah ogifulumyemu ng'oli mulala kabonero akalaga nti alhamdulillah Ramadhani yange eno Allah agikkiriza kyekiseera tweteeketeeke wallahi tomanyi nga bwe simanyi oba oyinayo mukisa gwa Ramadhani omulala suratu Luqman aya 33
Allah tuganti ya ayuha nasu owange wenna ayitibwa omuntu omusiraamu n'atali ittaqu rabbakum mukkiririze nnyo mutonzi wammwe wakhshaw yawman mutye nnyo olunaku mwetegekere nnyo olunaku la yajizi walidun omuzadde lwatagenda gasa an waladihi shay'a mwana we kintu kyonna. Tya nnyo olunaku omuzadde lwatagenda gasa mwana. Bangi mbakyala twajja eno lw'abaana, kaseera kajja ng'omwana tolina kyogenda kumugasa, lunaku lwetaaga okwetegekera. Ate nga bitandikira wano ku duniya, omwana obwalwala ennyo obulwadde ne bubula, gwe omuzadde omugasa ki? Omwana obwafa gwe omuzadde omugasa ki? Lowooza nnyo, wetegekere nnyo olunaku. Abaana abakusuza eddiini, abaana abakwenza, abakutuusa n'okunywa omwenge, lwe bataligasa lw'otalibagasa. Twetaaga ki mu nsi? Baana kuba bulungi gwe kyekizibu kyo. Bwe babeera bulungi gwe ng'omuzadde n'ofuna ki? Weebuulirire neebuulirire. Kuno ku nsi tuliko kiseera. Lwaki gwe wapaakinze w'oli ekiseera ate n'okuzikiza n'ozikiza? Kyekiseera twetuuze, tuyimirizewo esswala 5. Eyali ayingiddeko mu ssabo olw'ensonga yonna, kyekiseera ofukamire ku musaalo weetondere omutonzi wo olw'okumugyamu obwesige, ogende weesige gye walaga okukolera ku nsonga zo ng'ate yaliwo. Fukamire omwetondere okyuka omulundi gumu yekka gobanga onnyonnyola ennaku yo. Badwa Allah, sala pressure, byonna byonoonya mu nsi bibyo. Teri yali bifuna atali gwe. Wallahi ne bw'oli ba Uganda zino sere z'ofuna, ne bwe wandisigadde Uganda nga zizo Allah yandizireese, yakolera nteekateeka ku jjeemu, ne bw'oli lulunkana otya togenda kufuna zitali zizo. Bino biruma. Mu nsi buli muntu awangala obulamu bubwe. Oli munaku, tuli banaku. Mu nsi wajja bwogu, era ogenda givaamu bwogu. Ffe tujja kusaalira. Lwaki otoba nnyo osembeze emikwano bano be bajja okuza mayiti yange Uganda? Ekikulu si waba oziikiddwa. Oba kuziise mu musenyu, oba kuziizaka, bw'oba weevuluga byonna kyekimu. Va ku mwenge. Kyekituufu. Kati gwe biraba Hafswa n'omwenge ate be bamu. Kati bajje wandi bakole ki? Tuve ku butambuze. Gwe kiraba nga Fatuma n'okwerenga. Golaba bigatta. Sente z'ofuna mu saidi eyo ziba zizo, ne bwe wandigumiikiriza era wandizifunye. Tubikwata empola. Kyekiseera okyuse ennyambala. Kyekiseera tuve ku mwenge. Kyekiseera tudde ku busiraamu obwannamaddala. Bwe tunaamwetondera Allah, olwetonda mmaze mboneredde, Allah talina zambi lyatasonyiwa. Siriikirira nsiriikirire ebikwata ku duniya abantu buli omu abala. Wano waliwo akola ng'atunuulira ensaasaanya ya Isima Sebuggwawa nati nange nnyina okugula essimu gye yagula, nteeka okuvuga emmotoka gy'avuga, nnyina okusula mu nnyumba mwansula. Obalabibwa nti oyo sente afuna nnyingi n'ebizibu alina bibye, nze ndi munaku, akasente ko n'osuna kasuneesune, wandisunye eddiini yo. Wallahi tuli banaku, mu nsi wajja omu era ogenda givaamu bw'omu. Leka kweyinula n'ab'osanze eno, kunywa nabo myenge, simanyi kwetegula nabo, please. Mu nsi wajja bw'omu ogenda givaamu bw'omu. Weetuuze neetuuze. Onoonya sente mmeka era ezaaki era ngaani? Nsaba Allah ekitiibwa atuwe obwongo obufumiitiriza. Laba otuuka ne ku myaka gy'olina nga tomanyi na kusoma Qur'an. Ku myaka 32. Kankubuze nga bwenneebuuza. Qur'an yo otegesa gisoma nga bakwadde ekitanda. Lwe tulireeta omuwalimu Khadija mukwano gwange akiri. Qur'an yaddi. Ajja tusimanyi. Gwe programu y'ensoma etya? Qur'ani mulikwatagana ddi. Laabuuzi by'olunaku lwonna nga togitunuddeemu. Gobadde okimanyi nti Qur'ani yo bw'obaka okuva eri Allah omutonzi wo. Mu nsi muno oyinza okuba muno obubaka bwetaaga okusinga obwo. Bikkula essimu yo mukadde wange Seka Lubinga. Ogenda ogiraba nga Ssaabasajja akolereza message.
dala so inzo jimala konga tonna soma message wanji era wallahi we kango fulumye ne banga tawunja kutataganirawo noddawe nonyogiroti saba sajja ngamba ki imamu nganti ogidamu emirundi ngeegi ekisoko ulire ekitibwa nzaani lubinga sasa jana obadde okimanyi nti buli kyagambye mu mukwano omuyitirivu okikola lwaki Sheikh Abdulrahman sekaisma ekitiibwa kyayina olabira ddala nga gwani afunyeyo akakisa Ssaabasajja abeeko byagamba aba Ssaabasajja yasinga omutonzi waffe kati nabayo omutonzi bwakulagira okusala nga ndi busy bikwatagana twekube mu tochi Qur'ani bubaka kuva eri ani kuva eri Allah imamu ono mukwano gwange nogeza ofuna mukadde naga nti nasigaza ebbaluwa yo kitawe yaleka kuwandiikidde ndiri antonde tusigala tutudde waliwo tutula era ngambira nti nkwegayiridde tulabagane enkya ngenze lyantonde buzibu ki gwara nabuwandika mu lulugwara osirika busirisi toyagala kutegeera byebitegeeza oyina okufefetanya amanyi olulugwara nyambe taata yali agamba ki ffe tusirikidde Qur'an tetumanyi byetegeeza Qur'an yo bbanja gyoyina Hafsa Sumayya gwe kunamira dunia wakati mu bbanja eryo gulye n'okunama eri bakubanyi bakuse kwetegula kwetege gwe wetege eryo olina ebbanja abayi waliwo ayinza okuwangala emirembe mu nsi nga yava kubulira kwa maama we nyoka alina bye yagamba mwana nedda obadde obigobye byonna ebyokujja e Dubai nyoko najja abiwulira nga tifa Sumayi sula sinze nkuzaala ntigonzaala togeza tokola ki bye nawulidde ogenda go Dhabi togeza oba okakasalidde nyoko sekaisima okolaje era wallahi ugakabira nga mama nkwegayiridde nyamba akuwe sente akkirize lwaki ekitiibwa ky'omuwa ate naye wagenda okugaana kuba kulumirirwa bingi Allah byatugaana kutulumirirwa abazadde bawansi tetusobola bagerageranya ku mutonzi waffe message obubaka bw'omutonzi wo buli mu Qur'an lwaki ozibya olunaku nga tobutunuddemu nga toweza ssaawa 2 nga tondatula ku mutimbagano wakisala ozeno zeeri wallahi obudde bwe tumala ku masimu singa bwe twali tumala ku Qur'an nga ate bwe tumala mu Qur'an bwe tumala ku masimu singa twesiimye nnyo buli bubaka buva eri mutonzi wo ono baka bwabayaayi message ate bakubba bubbi juma ali kugwa alimba buli musala oweereze kati Allah alina mukyakulimba mu Qur'ani omumma obudde nkwegayiridde nnyo sala magezi gonna oyiga okusoma Qur'an nga bwasala magezi gonna nojja eno byewayitamu bingi ebyo byonna Qur'an tebikwagaza Qur'an eri waffe Uganda kumpi buli muzikiti gwine enteekateeka esomesa abasiraamu Qur'an free of charge kyenkakasa ne Sheikh Abdulrahman ono nga mukanyiza ku budde ayinza obutakusaba ssente kyetaagisa ki okuyiga okusoma Qur'an kyetaagisa ki okutegeera bubaka ki obuli mu Qur'an baganda bange leero onyirira goloza n'enkyo n'oba onyirira banoonya Sumayya mukwano gwange bazoka wallahi ali mulabako emyaka 2 agajja yoyo mutuukako ngulu sapato eno ya bbulu eri mmyufu nga tebimutwala tebimulya yadde oba yagolodde oba teyagolodde agenda okusekanga n'okusenya teyasenyiza emyaka 2 maaso egijja ng'asenyaaki nga nemimasimisiige kati okuzula omukyala myaka 5 nga ali kumiwansiiga omugamba oli kati shaitani kakati ofaki omubiri ogwokutawaanya gwa kiseera akabina ka kiseera abantu balina obubina mu kyenda nga leero akwala obukozi ffe twaliwo nga nebyatunyuza tetubyetaaga olega ebbere olina n'owulira nga kweriri olimpera emyaka 14 ojjadde nnyo lwa mupeti olitaasa butaasa liveeyo yambale
myaka 15 ngembere bere mutabula nayo tabula kyalinga byetolwa najje bwokyuka ne bikyuka bwowumula ne libumula yakugala ngatanye bwayagala ngatanye kakati ofaaki tukwatagane n'obubaka okuva eri omutonzi waffe tolina muwendo gwonna eri mutonzi wo ebikaba byandibadde bingi naye olw'obudde nsaba lw'ekitiibwa eyatukoledde enteekateeka eno allah atuweyo n'emirundi emirala mingi badwa allah mumbeera enjawulo kanneebaza nnyo omukyala Sumaiya yadde Sumaiya tolinye wanjawulo allah yakulonzeyo bulonzi bakyamani weebali be bandibadde bakiyimiriramu allah yasazeho okuyisiriza ku mmwe temwerabanga ab'enjawulo tukwatagane n'omulundi ogujja n'emirundi egijja neebaza nnyo omwana ono Abdul Hakim yatuga nti ekituufu tuliisa abayimbi bangi kyekiseera tugaa nti mutuufu naffe ekitulumirizza nti ekimala ku luno katuleete basomesa nsala owekitiibwa ebbanga lyonna abajjire eddala ku saidi eyo kuba si waffe eyo ffe essanyu eryaffe si wano kati abo abayimbi basanyu lya saidi eri ffe essanyu eryaffe tulina gye tulaga tujja kusanyuka mu kiseera nga basanyuka ate bali maziga insha allah kannebaze nnyo dereva waffe omuvubuka Kigozi Keni okuva lutwazize wallahi ebintu byewunyisa Keni si musiraamu bamutwanga dereva nga bana basajja bazanye mwana nga ddala bituufu bali ne munne Paulo buli ensawo zennyini okuviira ddala ku hoteri tebatukkiriza n'essimba jula zitujjako bakakkamu bazibu nsaba lw'ekitiibwa abalungamye batwegattireko ddala lumu tuyingire nabejjana mbutuufu tetulina kye tuyinza baagaliza ng'ogyeko okuyingira nammwe ejjana okufaanana ono omutabani bwe tugenda okutuuza shahada wenna alina kyewakoze nga tewayogeddwako si yensonga oba oyogeddwako batoyogeddwako golooza ne mu maaso g'omutonzi weetaaga oyogerweko kati bizinesi yange balinga bagikotogedde mu kugitandikawo bamala kwogerako mutonzi yaliwo yagikutandikire gwe ddayo ku musalonga nti allah ow'ekitiibwa akasente ke nataddeyo nsaba bizinesi yange ekulaakulane ku lw'omutima nange kwe nateddeyo kasente kange abimanyi ffe tetujja kukwebaza ffe tujja nakuvuma buvumi tutulinde oba tuyita bangu twebaza nnyo omutonzi waffe atukoledde enteekateeka eno nkolamira obuteraliikira mbeera yonna waali byonna abimanyi mutegeeze nga butegeeze okusoma kw'abaana obu yakumanyi ate alla mulungi okusoma kirala n'okuba obulungi yabyawula teyabigatta kino ntero kyenyumirizamu mawejjo oyo nannenya nze saasoma sina baluwa yonna bano bwe twamaliza secondary bo bagenda twamaliza primary bo ne bagenda ku secondary bagenda kompe muzirimu ne tujja ku biraali twabiyaye ne bigaana ne tubivaamu kati olwaleero ani ayisaani oyo ye allah batukyaza kutwalina Imaam Kyeyune oyo baali bayizi bekawempe muzirimu balooya bainjiniya baarchitect asimayana batuyita ntebe eyo mulabye allah bwalina obuyinza ffe twasomera bwayise eri mumazzi nga muli eri ku lusozi waggulu mwagawerezanga waffe simwe mutuyise nga batudde eri wansi ku ttaka nga ffe tuli eno ku ntebe omwana wo tolina kyoyinza kumuwa kwenkana ddiini tolina kyoyinza kumuwa kwenkana ddiini lwaki oba omugase butereevu ku mutonzi wammwe kamala byonna omutuufu va kweno bakamala byonna abeeno ebyaffe bino byamannya juze ebirogologo byali biyita mu musajja mukulu oye allah mu bulamu tolina nnyo kyonoonya kolagana n'omutonzi wo kyekyebbeeyi kyolina mu nsi gwalisaasira allah faman zuhziha ani nnaari wa udkhila aljanna gwalisaasira allah n'asomoka omuliro n'ayingira ejjana fakad faaz aliba awangudde aliba yeesiimye aliba amaze badwa allah beera focused ku duniya si wammwe kolerera kuyingira jjana ate ng'ojja giyingira okujjako ng'onoogaana ŋŋaani insha allahu tabaraka wataala nafunamu olugezigezi olwalina kyayize tukigabana naye mu mbeera eyewala okufaananira leediyo Abdul Hakim oyizeemu ki onontulugunyiza eyo tusiina buzibu bingi mwana kakumpeere akasubba si byakwanika mukono kuba bwe nawe obaddeho okujja katabaddeho gwe enjoge zange tabuse byenyize alhamdulillah bingi bwamala okumpeera emmedi
naddala okusingira nti okuva ewa Imaam kyasoose okunnyonnyola yannyonnyodde ku ffe abavubuka alina engeri yayikireeseemu nga bw'oli mmanyi nti yayitayita nnyo ebbali nempikinga ensonga eyo n'ekintu ekirala kyenjizeemu nti tunulire nnyo eddiini yaffe okusinga ebintu ebirala naddala ku ffe nti ababadde nnyo mu mbeera yeeri okuba nti Allah yakkiriza this time tuba nti twasaze eddiiro ne tukomawo ewaka. Wallahi mwakomye waka erisi waffe temulyanga mu kyalo olulala kikwatiddeko ddala Sheikh. Mashallah. Muzina lugompeere mukwano gange Muhammad Kato. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Nze kyensinza okuyiga kiri nti ebintu by'ensi bitumaliramu bwereere ekituufu ekyala abavubuka bannange obatona okuwasa looza kyekiseera kubanga bino bye tulimu ate byo birala. Barakallahu fika. Nga tonagenda mu kyatuyizeemu lisiti y'ebibuuzo bingi tewali buzibu mpaayo omuntu ng'omubabiri. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum salam warahmatullahi. Okusooka ddala nebaza basheyi baffe nenze kyensinza okuyigamu nti buli kimu tukikwase Allah. Allah yamanyi entegeka yaffe ddi bwe tunaasoma baana ki abanaasoma balikola mulimu ki balidde byonna tubimukwasa. Olwedde n'ebyaffe tetubimanyi ate otunga nabyabana gobadde okimanyi nti abalivuga boda Uganda bakondakita ba takisi basikaali abali jeeno mukadde kano bali ku masomero betwatute mu kisulu. Naam Sheikh Rubinga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum salam warahmatullahi. Twebaza Allah tukunganyiza wano olwaleero. Amina sebo. Twebaza abasomesa baffe ebisomeseddwa byonna kyenjize mu bisomeseddwa okusookera ddala kwe kunyweza aqida yaffe enzikiriza yaffe tulina okuginyweza ne tutegeera obubi bw'obutambuze n'ebizibu bingi ebiyinza okubuvaamu. Okuteeka gaali wano mu duniya oli mu supermarket bipakiremu n'ennyambala y'abakyala nkulu nnyo ate nga tteeka lyavira ddala ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bakyala be babategeeza ensonga eyo ate nga gwe tugoberera ne ku lw'ensonga eyo tukubiriza bannyinaffe basobole okwambala obulungi insha Allahu taala. Mu butuufu Hafsa kati golaba byoyambadde sabazo ekitwala okwebuulirira kwongereyo mpaayo mpa omukyala oli mu nsonga. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Nja kwebaza basheya n'abateesiteesi mwebale nnyo mwebale ddala tusaba Allah yajja abagizeewo. Amin. Nze kyensinza okuyiga nti buli nsonga yonna tugikwase Allah. Abo be baana betuzadde emirimu gye tukola ekirala kyakunyweza aqida enzikiriza. Alhamdulillah katukomaawo okusinza ku mbeera y'obudde nsaba olw'ekitiibwa atwanguyizire n'ebbanga lyonna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebo Sheikh waffe Sheikh Mohsen Kiti obi wange tukwebaza nekyokwebaza yenna olw'ebigambo ebirungi ebyo ebizimba ebiryowa omwoyo byotubuliridde wamu ne mukadde waffe Sheikh Kyeyune. Baganda bange ne bannyinaze mujja kukkiriziganya nange nti ebigambo ebyo basheekhe batubuliridde bw'obanga tofunyemu kyakwebuulirira oba kyakuyiga oba wajjidde bwereere wano. Era nkakasa nti akawungezi kaffe ketumaze wano byonna bye tutaddemu ensimbi ze tutaddemu tezitusaze. Nze
ebyokuyiga byenfunyemu Sheikh musomo gwo kwe kubeera nti ekisookera ddala twebaza Allah subhanahu wa ta'ala byakyatuwadde kubanga ogenze n'onzijukiza gye twava wansi eri ne kati we tuli ng'olugendo lubadde luwanvu akawunga ke twalyanga ebiggo gye batukubanga mwogo gwe watuleeteranga baffe twali bakisulo ng'ovadde naye ng'ojja n'omwogo tukuwa akawunga ensonga ezo tulina okwebaza Allah buli omu mu mbeera ye nga Sheikh ku makya bamusibirira mwogo naye ng'ate ye mwogo amulya buli kaseera nga ffe tulwawo okumulya kati ffe watukula nti n'okutola akawunga n'omuwa olwokuba yakwadde mwogo ku makya so kaakati kiseera kino bwe tubeera nga ffenna tuli mu mbeera ze tulimu buli muntu gy'ayise twebaze Allah subhanahu wa ta'ala ku ebyo byatuwadde byatukoledde gyatujje. Ekyokubiri kwe kubeera nti tusiima oba tumatira ne Allah kyatuwadde kubanga bwe tutasiima tutamatire Allah kyatuwadde tetujja kwebaza tumatire ne Allah kyatuwadde buli omu nfuna ye tetenkanya n'ekyo tolowooza ate ku byankya byatannakuwa lowooza ku byakuwadde leero kuba leeta kubanja biro gyankya akubanja gya leero gy'okoze takubanja swala yankya akubanja swala ya leero se tutunulira nnyo byankya tutunulire byakoze eki byatuwadde. Mu kiseera kino obudde butuweddeko puroguramu egenda okuddako egenda kubeera ya bibuuzo naye nga bibuuzo tebinnaba badde nsaba Sheikh omusiraamu omupya ono tusooke tumaliriza atole shahada bw'amala tudde mu bibuuzo muteeke ebibuuzo byammwe puroguramu egenda okuddako mpaka mu kusimbulukuka. Tukimanyi bulungi nnyo nti abategesi baffe mukyala Sumaya Bazuka ku puroguramu kwabaddeko nti omusomo guggwa nga okwazina kuwedde tugenda kusimbulukukira wano era ifutaalu tugenda gikwatira wano yejja okukomekereza omukolo gwaffe ogwaleero. President kankwase Sheikh ayaniriza omusiraamu omupya n'okumutuuza shahada n'ebinaddirira. Assalamu alaikum. Nja kusaba Sheikh Kityaku ate omusiraamu omupya muteeka eri wabbali agira mutuuza shahada okujja mu naffe wala ku traininga mu batooza naye yandibadde adda wali wabbali okufunza ku budde. Oli ku Tawira Radio Tawira TV. Olunaku olwaleero twagala okubeebaza mwenna abasobodde okubeera nga muzze wano ku bagiyise Al Ibrahim Restaurant. Olunaku olwaleero tukyazizza abakadde baffe okuva e Uganda okuli Sheikh Burhan Kiti era nga bazze wano mu Abu Dhabi okubaako emisomo gye basomesa bannayuganda bonna abawangalira wano mu Abu Dhabi era kujiddeko ne Imaam Kyeyune era nga basomesezza ku bintu bingi nnyo wano mu Abu Dhabi. Batandise ku ssaawa 9 era nga emisomo gitambudde bulungi era nga bagenda kufuna ekyokulya oba gye tuyinza okuyita futaali wamu ne bannayuganda. Mu bakulu ababaddewo kubaddeko omukulu Ismail Sebugwawo akulembera bannayuganda mu kibuga ekya Abu Dhabi era nga batuusizza okusima kwabwe eri bannayuganda bonna abasobodde okubeerawo okulaba nga basoma ebintu eby'enjawulo. Era wabaddewo omwami omu eyeetooledde shahadu era nakkiriza okuyingira eddiini ey'obusiraamu era ali wano ngenda kubeera nga mubuuzaako atubuuzeeko. Amanya go gwani? Amanya gange mbadde mpitibwa Sennabulya Jonathan era nga kati nfunye erinnya ery'obuyisiraamu engeri gye nfunye okusalawo nze nganze nensalawo nfuke musajja mu Isiraamu. Erinnya ery'obuyisiraamu nenfunye mpitibwa Arafat. Arafat. Yes sir. Kiki ekikuwaliriza okuyingira eddiini y'obusiraamu? Ekintu kino kuva mu buto mbadde nze nganze nga nkyagala naye nga bw'omanyi bali mu age emyaka gy'oyinza okubeeramu nga teweesalirawo kuva mu famire okuva mu famire yaffe abasiraamu batono ddala. So kati within time neewanze nganze obudde nabo n'okuva mu bazadde bange ne bagamba nti kintu bw'okiwa mu budde akaseera ne katuuka nga weesalirawo ojja banga okola kyoyagala era akaseera bwe katuuka nga neesalirawo neetegekera na buli kimu nze nganze akaseera akatuufu ne katuuka ne mbeera nga nsalawo mukama wange.
Okay, oye mukulu Arafati atodde shahadu kubayita okukyuka akyusa kuva mu dini. Obadde mu dini ki? Badde musajja mu Kristaayo. Abadde musajja mu Kristaayo kati atodde shahadu kati ayingidde eddiini ey'Obusiraamu era nga mukadde waffe Sheikh Kinti yamutozezza shahadu kati musajja musiraamu abadde Jonathan kati ye bamuyita Arafati. Johnson Sengendo nga nze mbaddewo okubeera nga mbatuusaako bino byonna wano ku Al Ibrahim Restaurant mu kibuga ekya Abu Dhabi mu United Arab Emirates. Wakumire ku Tawira Radio, Tawira TV, temugivaako. Imam ekibuzo ekisooka saategedde muntu batukolenga enkola abuuza kibuzo agambye nti salatu isha eriko sunna ya rakabiri mu kisiibo era before tarawiya sunna eyo eba enkakatako. Anida sunna tekakata ogamba nti enkakatako ate kiba kifuso kirala bwe kibanga wakati ekisookera ddala baimamu balina olekawo akaddaako bantu nga baze nga tubana sala tarawiya bwobanga oli musaze waayo sala tuwali buzibu naye tekakatako sunna olubeera batekakata yakyeyagalire bwe kibanga waliwo akadde wakati w'etarawiya neisha ng'ejaawo giteekewo. Naam. Ekibuuzo ekyokubiri kigamba ani ateekeddwa okugaba omuwala okuva mu bakadde be? Omukadde omwami yekka yalina olukusa olugaba omwana w'omuwala. Bw'aba taliiwo oba asobola okuba nga wali naye ng'ali wala asobola okusigira bataata bo amakulu bataata ba uncle boyita bataata oba ba brothers bo asobola basigira oba bajjajja mwami naye asobola okugaba ate jjajja mwami akugabira ddala kubanga oli mwana we abo bagaba. Nabbi yatugamba sallallahu alayhi wasallama la yuzawwiju almar'atu almar'a wa la yuzawwiju almar'atu nafsaha. Omukyala tagaba mukyala munne. La yuzawwiju almar'atu almar'a, omukyala tagaba mukyala munne wala yuzawwiju almar'atu nafsaha, wadde omukyala okwegaba. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadithi eri mu Bukhari ne Muslim. Nga bw'atagaba mukyala munne naye teyeegaba. Era mu kugaba ne mu kuwesa temuba mu programu ya mukyala ku mukyala. Abagaba ate abagaba bera ba asaba. Ala asaba bagaba omukyala. Ba asaba baluwa aboluganda lw'omukyala kusajja kitaawe. Si bukojja. Ala asaba aboluganda lw'omukyala kusajja kitaawe. Nga kitaawe, uncle we, brother we, jajja, mwami. So si bukojja. Ekibuzo ekyokubiri kigamba ddi lwokkirizibwa okuwasa oba okufumbirwa omuntu asiramuse? Anti eddiini n'empisa kubanga nabbi betuwasa ne betufumbira batugamba natugamba nti idha ja'akum man tardawna diinahu wa khuluqahu, omwami wajjanga ne musima empisa ze n'eddiini ye. Ebyo bibiri yatugamba bibiri, kusiima ddiini na mpisa. Ffe tusiima ssente. Tusima sente muloka yavuga ya new model muloka sente akola mulimu gwa bei era okumaliza ate bali maziga. Yagamba dini na mpisa, dinahu wa khulqahu, kwetolera dini ye n'empisa ze. Naye kasita kimanya nti ali Abu Dhabi avuge muloka eri latest essimu yeyo aganze ngenzi agenda omugwako nga alina ate baneekolera jange balejesa kate nga adda mu maziga. Dinahu, lwaki eddiini yagikulembeza? Eddiini egaba levo jama. Eddiini eva ku ntobo y'omutima ekugira. Omuvubuka omuto yali agadde akole kino ti ate eddiini ekigaana. Alengedde omukyalo omulagavu ate eddiini tenzikiriza. Alengedde kino eddiini negenda emuwa boundaries mwe yeetoololera. Aba ssente nga talina ddiini yawe yaba talina boundaries. Bwalengera kiri nga kyayagadde nayengera kino teri kyatakola kubanga ssente zazirina ate zimusobozesa okutuuka ate alina ddiini. Kati bwabanga asilamusinga musiramu mupya kakasa nti eddiini agiyize sala wuzu basics z'eddiini, kakasa nti basics z'eddiini aziyize, awo tuba tusobola ogenda naye. Naam. Ekibuzo kira kigamba alina irizimu ku mukono oba mu wallet akola atya okujejjako adde eri Allah? Abamu bagamba
maama yabimuwa akuuma obugagga bwa famire. Alina irizi kyakola mu mukono okukwata akamakansa agisalimu asooka agisali mu mutima nti Allah bino tebina kye bingasa, si bye bimpa obugagga, si bye bimpa obulamu, sooka ogijja mu mutima. Omala ogijja mu mutima kati kwata amakansa ogisalimu ogisule mu dustbin oba mu wallet gisikemu. Abamu balowooza nti bwagisikamu bwejja mu mutabukira oba ekutabukire kasooyi na Allah. Irizi kitonde kinafunga gwe, igoli kitonde kinafu, n'erizi kitonde kiki kinafu. Kati gwe weesigate Allah kirimanyi. Kati ekigambo ekigaa nti qul a'udhu bi rabbil falaq, nam kitegeeza nti nze neewogomye mu mugongo gwa Allah tabaraka wa taala. Bw'ayagala okuntuusaako obulabe olina kusooka kukuba Allah n'omuyuza n'olyoka ontuusaako obulabe. Kwe kumakyaga nti qul a'udhu bi rabbil falaq emirundi emeka? Tinze Mariam neewogomye mu mugongo gwa Allah, ayagala okuntuusaako obulabe alina kukuba mpagi eyo eri awo ye Allah muwongole yamukusesebbule alyoka ntuukeko. Lwakuba bye tusoma tetubitegeera. Eyo essula kyetegeeza nti nze mugongo gye neekwese bwe nti mugongo gwani? Gwa Allah. Bw'obeera kuntuusaako obulabe olina kusooka kukuba yo muteeke ku ttaka. Kiba kitegeeza teri kigenda kutuukako kubanga ani amutuusaako obulabe. Singa nyimirira mu mpagi eyo ne mudde ne mukasuka amayiiya nze ntulino nga nyona kyayi kuba nti kagenda kutumugenda kunkola mujja kuba amayinja mukowe mudde ngende. Qul a'udhu bi rabbil falaq, nze neewogomye mu mugongo gw'oyo mutonzi omulezi w'ebitonde byonna gye nsituukidde bwe nti simanyi sayitwani lubaale bigi mayembe biki mwe muweereze bwe biri mumalawo oyo Allah nga biryoka binkola ki kiba kitegeeza muzannya buzannya. Kati irizi egenda kukola ki ng'olina oyo salamu kati banaye ate nno banaye muluza byakusanga nze ndi imaamu eyo mu biyigo basula waleti. Kati abantu balironda bazireeta imaamu etugisanze mu kiyigo. Kati noyagala okebere oba muliwa driving permit olabe oba yaani n'okuberakebera waleti eba n'obuntu bungi gyogera ku nsenene enkalu erimu akabuga mu kiwatu naye nga tetevunda nogabuya ebiramu etya mu waleti mubeere bbugumu baba n'egyenge gye bagikazaamu. Naye ogenda okusika mu driving permit oba nga muntu nga masuhaba omumanyi naye kirefu kinene bwe kiri nojja n'omugamba nti oyo baali tuleetedde waleti yo yiino laga yusi yange kubanga akimanyi wakoze eki wagudde ku byamabi oteekeddwa okuba nga labye ebyamabi. Kanoobuuza ekirevu kyaffe kyaki ekinene bwe kiti akisanirira nakikuba akawo. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Naam. Ekibuzo ekirala kati omwami gw'osisinkanye ku online akkirizibwa okumusinkana ne mumalako physically nga tetunaba kuwoowa? Eddamu tulabe. Kati onawandiise ng'agamba kati omwami gw'osisinkanye ku online akkirizibwa okumusinkana ne mumalako physically nga tetunaba kuwoowa oba ne beewasa n'amulaba physically? Ekisooka omukyala n'omwami abagenda okukola obufumbo siba online. Online tebafunirako obufumbo buli serious. Online si bintu bya buvunaanyizibwa. Bannanga obufumbo long term program si bintu bya kukyala. Kati ffe essaazi tuyinza okwekyangira netugamba nitugenza obufumbo bubeera bwe butyo. Obufumbo long term program togizanyirangamu temalaga ikola bintu byagiyita mu lujja kubanga bw'oyingira oba oyingiridde okuvaayo yonoona ebintu bingi. Online omwami bamufunira ku online, omukyala bamufunira ku online. Online kuba jaayi 99% online abafunirako abakyala n'abaami emikisa mitono okutambula. Omuntu w'okufumbirwa, omuntu w'okuwasa bafuna mufune. Omuntu gw'onoofumbirwa, omuntu gw'onoowasa asooka kumulaba bulabi nga tolina interest. Kati mu kuddinga n'omulaba bamuwangala ku kitundu kimu bawo neyiba n'omulabamu embeera ezikolagana n'ezizo. Obufumbo si byakugenda kugula nte tijangu niwo waliwo omukyala jangu olabe kono jangu niwo waliwo olabe kooli bibya kugula nte ezo ziba nte na mbuzi. Omuntu olaba mulabe ku mulimu oba n'olaba nga mwina mu karakita ezisemberegana
naye olukakana tusinkanye karakita zoli za ndala nnyo kuzange era mu mwezi gumu ekintu nga kiyiise obuuza Mariya mutwale kati omugenda mutya ne mutabani gwe twabawowa naye nti tomanyanga byafa dda tebyaweza na wiiki obufumbo si program yakusaba mbu online gumiikiriza mpola mpola emikisa mitono nnyo okujja omwami omutegeevu okujja omukyala omutegeevu mu ebyo kati omukyala ayambadde obuntuntu bumusibyesibye nga ekifaananyi kiri ku Facebook oyo omukyala w'abantu oyo gwe singa bakuleetera ebyokulya nga babibisse ebirala babibikuddewo ebiri agamba nti londako essowaani emu bino bisigalawo teri agenda bikwatako ebyokulya nga bisabike bulungi babisiirinze bulungi nebino ebibikule bwe biti wadde byokya binyooka omukka agamba nti wadde biri hoti nsina gye mbiraza anti bagamba ali hoti si bagamba kati oyo mutwala w'ensi yonna yonna amaze ogikunamu obufumbo long term program banaye bw'obanga owasa bw'obanga ofumbirwa n'abaana balowoozeeko singa Allah nzijula nendekera omukyalo oyo abaana banayiga eswala banamanyamu ku Allah singa Allah anzijulira omwami onaagira n'abaana bange banayiga eswala ffe tuva kali akaddakiika omusanvu akaladha ako ladha mumanyi oluwarabu ladha mumanyi kyekitegeeza ladha kyeki akakawomeza akaddakiika omusanvu ffe kekatubonyabonya naye ng'ate ako katono nnyo ku programu z'obufumbo abaana kubanga gwe kati njagala omusigira ekifaananyi omukyala nze mukyusiza muyigiriza eswala ate tuliyomba neswala tabyagala ate yakuzaalidde abaana woofira bwoti nga nebyeddiini abivaako nali noonyayo omwami ate naye afudde ngaakwata abaana be nga bagenda mu kyaki kakati hakimu asigala busigazi kutulaga abaana nti abo nno bwe bali abaana babalaamu abo bulaba kyati nga basoma ddiini ndala nti anti kakati omanyi nga bituddamu kakati omanyi programu y'obufumbo kyobala mu bitabo byonna ebyeddiini teri agiwandikako n'atagiwandikako mu bugazi aba hadithi bagigaziwamu aba fiqhi bagigaziwamu aba tafsiri lwotuka mu kitaabu nikah kitabo ekyogera ku by'obufumbo kiba kinene bwe kiti kubanga programu nene ffe twagifundiza mu kantu ak'eddakiika emmeka omusanvu bwe tugiraba ate ngeri programu nene programu ya buwangazi programu eri mu myaka bino ngeraga omukyalo omufumbo bw'akola obwenzi n'omwami atali mufumbo bw'amala n'ayawukana ne bbaawe omukyala akkirizibwa okufumbirwa omwami oyo gw'abadde ayendako naye singa oba afunye ettalaka okuva ewooli eyali abadde akolera obwenzi mu bufumbo kyategeeza ekintu ekyomutawana ekyo kitonde ekibi nnyo 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 ekimu ku bitonde ebibi omukyala ng'ali wa haji gundi akola obufumbo bwa halaali ng'ate alina omusiguze era otegerera nti omukazi ono talina magezi bwe bukya nte n'afumbirwa oli omwami oyo adde amusigule wono kekamu ku bikolaga talina magezi ku lwaki oyo omwami talina magezi oyo omwami talina maki talina magezi n'akatono galiwa waba yakitegeera nti olina omwami gobeera naye n'ataba na bujjo obwo kale ate kati gwe nawe ngawegatako oyo era nawe kyagenda okukola olumala okuteekeka ng'afuna baki abalala olid ekirala kyetulina okumanya ate nalinye muwaya mwalisa abaana abantu bangi waliwo شوف مكان تجلس فيه أرسل لك الناس اجلس عند النساء شوف مكان في النساء واستريح هنا kakati kino tukimanye obufumbo bufaanagana ekifaananyi mukiraba ekibatugambye era kyekifaananyi kyokuba nti abantu basooka mu bwenzi bwe baamala ne baagala bawoowe kiba kitegeeza nti obufumbo bwabwe bukulembeddwamu shaitan era emikisa gya shaitaani obagoya giri waggulu nga wadde mumaze okufuuka halaali era tebayo n'omu yeesiga munne khuliqa al insanu min ajal obutonde omwana adamu mukakuze
tagumamu n'ebibe byennyini abibakukiramu ate n'ayonoona ate nga alhajala mina shaitan okubakunkana bya sitaani karakita ya sitaani leeta ekirala. Ekibuzo kya kigamba nze mbuuza singa omwana wange atuusa okufumbirwa nga kitaawe yafa era nga ne famire y'omwana yatwegaana nkola ntya era ani agaba omwana wange? Qadi ayingira mu nsonga ezo. Qadi ow'Obusiraamu w'ekitundu ekyo imaamu babajja kuyamba. Naam. Ekibuuzo ngenda ku ebibuuzo bibiri. Couples bbiri zisobola okusula mu ruumu emu. Ekibuuzo ekyokubiri, bed space zirimulwa zitya? Ziramula zitya? Couples bbiri zisobola okusula mu nyumba emu. Abafumbo babiri abantu bana kiri haram, tekikkirizibwa era kiri haram kubanga ajjukira nti abafumbo balina okusamba omupiira ate mu stadium mulimu abawagizi. Si osobola kuzanya mupiira nga mu stadium temuli bawagizi, kati ebyo biri haram, tebakkirizibwa. Bed space sinzajjira mula sigimanyi, mpulire naye bajoogerako, byempulira nga bajoogerako tebiyinza kuba halaali n'olunaku n'olumu. Siyinza giramula okujjako nga muntu tenenjerako n'amaaso gange, naye byenakawulirako byokka bye banyumya. Nabbi sallallahu alaihi wasallam tezaga nti ebikkirizibwa. Ono abuuza yadde nga waliwo katemu kukyabafumbo bali ababiri. Abafumbo babiri abasula mu ruumu emu. Tekisoboka kukkirizibwa bafumbo kapo bbiri be bantu bana, mukyala n'omwami n'omukyala n'omwami nga bali mu ruumu emu. Oba waliwo kateni, oba waliwo simanyi sideboard eyawula, simanyi partition, waliwo plywood, ekisoboka kiri haram kubanga tewaliwo nsa era tebagenda kubawona ssanyu kubanga kati abantu banaafuna batya essanyu nga bali ne munne. Ye bannaye nga tufaaki tuddeeka ku bwavu bwaffe tubeere eyo tufune essanyu okusinga okuwuza nti ali Dubai naye nga atali mukonabona mubonyibo. Tugenda mu speed ebibuuzo bingi. Abuuzizza okutegeera ebintu nebituzzeemu kimala. Ono abuuzizza safaari kyeki, lugendo ki olusooka eswala? Lugendo abuuzizza safaari kyeki, n'amaana adamu n'agamba lugendo ki olusooka eswala? Olusazisa ku swala. Awandiise olusooka kyategeeza kyekyo olusooka eswala, then n'agamba lugendo ki olulemesa omuntu okusiiba? Safaari ekisooka tebawulikanako, bwe bayawulikanako batekyali safaari. Katugambe omuntu avuga Abu Dhabi ne nawa alayini bwe yabawa safaari, naye bwe kibanga kyawulikanako batekyali kubanga tuyinza kusala ku swala wulikanako omwaka negwali neguli. Safaari eba lumu era ebaku n'okukoowa n'amashaka ne taabu, okukoowa kusanga buzibu gyebata safaari ebawo bwalumu. Naye ne bwebanga yeeyo nga nti akola safaari nga yafuuka kitundu ku bulamu bwe tasala kuswala. Olugendo olusazisa ku swala ng'osangamu obuzibu, okaluubirirwa, naye bwe tosaluubirirwa nakoowa tosala kuswala. Ekyokubiri, olugendo lusiibulula ng'era lulimu amashaka. Naye kati engendo z'ennaku zino za nnyonyi, tulamuka essi newebaka, nomenya n'entebe newebaka, otosiibula kubanga temuli mashaka, temuli mukaluubirirwa. Naye singa bagamba nti ogenda kuvuga akagaali kilomita 40, oba ogenze mu safaari ogenda osanga ogenda okusiibulukuka. Kati ne means of transport nakyo kikulu mu ngendo mukolagana n'okusiiba. Tulisanga means of transport simplifies buli kimu ate oba ojja kusiiba. Naye tusanga means of transport ekaluubye wadde ate olugendo lumpi naye ng'ogenda kusanga obuzibu. Yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra. Allah atwagaliza bwangu, atwagaliza bwangu mu ddiini, atwagaliza bwangu mu duniya, atwagaliza bwangu mu ntaana, atwagaliza bwangu ku yawmul qiyama.
lwakuba ffe bayagaliza obwangu sitwagala bwangu ife Allah yasa Qur'an al-Karim twangwira obulamu naife tuwoomere Allah yatusaba Qur'an kutwangwiza bulamu tuwoomere naye ffe sibyagala era tugisuula eri bigidde ebyaffe betusuulira mu binaatuwoomera era tula tuli mu maziga life eri haadi buli kimu kikaluba okufuna kalenti lutalo okufuna ekyokulya lutalo abaana bwe walekeko kaweza kafizi lutalo yassa Qur'an kutusimplifayira buli kimu era teri agyekutteko okujjako ng'ensaa gitambulirako ng'ejjuddemu akaseegeto kangi ffenna nga betudde wano tukimanyi nti nabbi sallallahu alaihi wasallama tiyalina wano yalinawo naye bagende obulamu bwali bukaluba obubwe kubanga yekwata Qur'an yekwata kiki akimulindako kana kusoma kakulu kale tusomesa ensonga eno waffeeka omwana nga nti waffe ku kyalo waliyo omuwalimu buli kanaku asomejjuza pulani ezi naye nesente zibula nyingi nyingi naye nyini wano kwekisizire wowumusa ekituli katonda mbotyambwa life alina nnungi oyo olukazi olwabukadye lugubye life ennungi ewa Allah ndala si eyaffe ne mubuuza nti gwe okusomejjuza ebbiri zokka nga buli kanaku osobola okukikola ekyo si life ennungi Allah kukikugulirawo kyangu ekyo nga buli kanaku osula ejjuzo ezeezi kisaaga ne mugamba kati gweobuuza olina life nnungi kigenze ekolabe nanga sikisobola nga tindoze life bwetali nnungi eyiyo kati ffe life ennungi etumanyi byambalo masimu ga bbeeyi emmotoka ya bbeeyi life ennungi ewa Allah kirala ne magezi gaffe kirala life ennungi ewa Allah kukuggulirawo mateeka ge n'ogategeera nova mu zina kukuggulirawo mateeka ge n'ogategeera ng'eswala gaswala ye life ennungi era giyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebakubanga life ennungi byali byanfuna estate nina apartment singa 8 nina kiba kigeza Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah yitamwagala yamugulirawo naye life ennungi kitegeeza ki kugulirawo ibada Allah yali ayagala Nabi Muhammad sallallahu era yamugulirawo ibada oba waliyo gwomanya muvuganya mutugambe yasala ngaekire bigere bizimba bwe biti nkola okuyimirira life ennungi ewa Allah kirala newaffe kirala naye life ennungi eyo twogerako Allah asimplifyinga ensi nga n'oba olinamu dirhamu 2 tweralikirira oba mumativu enjibatera life ennungi so situnayaki kakati banange ensinga ekalubye zinabirawo ntya omuntu omukulu ninamu dirhamu 2 olya ali ku Allah aba mumativu ajja kumpa ekyokulya andaba eriyo nemmala eri kuno yiye tajja kunnema kundiisa ako avaayo ekyo obula neobayambala ekinyigira nga kyakituli omuyitako noga ndeweza omusajja ono simugwaddalu ono ddaba bwafaanana nga simugwaddalu byakola bimanyi Allah nga yakuwadde tawakkulu badde bayinza okweta omugweddalu kubanga omutima gugenda ne guconcentrating ne gukakkana nga togwera na duniya tubali omusajja azaba agaba sente abantu badduga emizi nti nze tuyakulaba bakingwira naye akaako kaatula law annakum tawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi larazaqakum kama yarzuqu tayru taghdu himasa wa taruhu bitana muba kubanga munesigamira obesigamira olwannamaddala nandibadde bagabiranga kinyonyi tekibuusabuusako mu Allah nti ekyatunaalyaki ekinyonyi kijja nekikuta n'abaana ebyo kyaleseeka tekina kaduuka tekina katakisi kekivuga tekina musiri naye kiki Allah jakumpa tekitereka kyate tusevinge ekinyonyi tekisevinga naye kiki Allah wan tayinza kundeka n'abaana bange netusula enjala buli kanaku akukuta n'abaana be talina kaduuka talina mulimu talina musiri talina katakisi kavuga byonna ebyo tubirina naye oluka tuga nti Allah naatulisa wiiki ajja kweri ate ajja tulemwa ng'akwatamu anti tunesiga ng'akwatamu ekinyonyi
kimu ku bintu ebyesigamira Allah beesigamira lwaki olwannama ddala tekirisula njala lunaku n'olwo fe abalina n'emirimu olusi tugisula olusi ne tusiiba olusi abeeka notabaweereza naye ekinyonyi kikkuta n'abaana bonna eka ne bakola ki nekyebaka nga tikiterese enkya bwali tajja kulema kundabirirayo ye yenyini yandeetawa ng'alimu ate okundabiri naye ffe tumanyi nti yatuleeta n'atuteeka kuno yatusuulawo ali mu bibye kati ali bize baana bazungu ndoza n'aba Europe eyo bafe bali obulungi tayinza kuba bize ffe n'atulaba naye ffe kennyini tumumalamu amaanyi tumulaga nti tetusobola nga Sheikh wagambye kiti nti olugira nga omwana omuwala aganze kapito keyiwe kati ndabiramu naye tunulira bwati nakitukako ne wano bwati naganze kiki ate kateziga kakati abubatuweza sogenda mufundikira nti sala kubuuza budde bwakusiibulukuka ekibuzo ekiddako se okubeera n'omuntu emyaka 20 ne bamumanya ku sayidi zombi kituufu obufumbo bwabwe buba butuufu obusibe bufumbo naye kabamumanyi yajja nawo kuziika luli jajja ngaafudde naye kabamumanyi yajja ku mukolo gwa sista gundi naye kabamulaba obusibe bufumbo naye bwali tafuuso y'ebintu n'agiyiwaawo fetwagalamu ka elementi ako woowa afukamiraawo taata agaye nti okkiriza okuwoowa ne muwala wange hafiiso abazeketta olamahale g'omuwadde emitwalo 5 buliwo ate nzikiriza n'abidda binebera byonna byonna ebisigadde komedi na drama balese ebintu bajja ne bakyala nebatanentesatu byonna ebyo drama ffe ekitali yake tunulira bwekatabaawo newabanga ennyumba ya kitawe yagizimba temubabawoowe ako ate ako ne bwe kabaawoko nga talese wadde kiriya sukaali ofumba buba halal so si mutudde naye kaba mumanyi kubanga buli mukolo ogubeerayo n'ebizibu ajja aweereza ne sente obusibe bufumbo gali mateeka bannange mateeka ga Allah mu Quran tegakolebwa munongosereza ng'aga parliament bagende bagabaga ne gabanyiga ne batula ne balikyusa ate aga Allah tebagakyusa nga gwani agakyusa sebo iyo tulinaani mutulewa yinga mwenda kukwata ku ayaki ensite gwayo edweze tubateekako kumuntu nelayiri mwenatu tebagakyusa fankihuhunna biidhni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna abakyala mbawasenga mufunye olukuse waabwe n'amahale gasasule n'okuwa kubeerewo naye abantu bangi balimu ebyo mutata bumanyi agendayo ku mulimu n'amulaba obusigwekuwo obusigwekuwo okuwa kirala okuwowa ate nomula eddakika teziwera 5 ngaokuwa kuwedde abantu okumanya shaitaani mbi ebeeraliikiriza akantu ako ne bakalekawo ne batuka n'okuzimba amaka n'agawa muzeeyi naye nga tebabuuja agatwala emyaka ngaakalitewoza eddakiika 5 ndi muwalimu mpooyo abantu eddakiika 5 mba nkyakulawo kya mba nabamaze dda naye shaitaani ekulaga nti ako kazibu nnyo ne bakola ebirala byonna n'abawa n'ehijja bazadde naye nga tawoye mukyala wandibawangale mu bikola by'obuseegu mu bintu byonna kyofuba ngaokulaba ebimu bituletera ebizibu Allah n'akwata mu riziki zaffe olusenza obutakwatamu okusooka kubanga obufumbo nga tumuli babooba kubanga mumujoga nnyo ekisusse neruli omwezi ne gugwako n'emyezi naye kaalikwata mu kariziki ako bwati nanyumyulamu ku nnatti kati bulitegera nti ezisinyama tugende tuwowe kino kikyusemu ku lulimi tewali buzibu. If I get married to a man, I get married to a man and I lost interest in him or feeling in him because of some issues and he refused to divorce, what should I do? Because as for now it is 2 years but we don't do anything concerning about marriage. Abantu bonna bali mu ssebweru ebibuzo byabwe by'obufumbo sibyanukulira ku masimu kubanga tubitabula. Abamu yaleka munne eri ayagala biyiwa ng'abyenda. Ebyo ebibuuzo ebifaanana bwe bityo, those are not questions.
ezo situations zetaga special handling ezijanga questions gende w'omukugu wo Sheikh otule naye munyonyole akuwuliriza ajja kuwa magezi a situation a situation. Nsaba kutangazibwa ku badia ne kabalia di wetuzisala bali bonna ensonga z'obufumbo abasheekha batudde wano tezikolera ku simu kubanga zirimu okunyonyola ebintu bingi nziramu bali bonna bali wano bombi oba muli ali eri omulala ali eno ensonga z'obufumbo tezigenda ku masimu family issues marriage issues bwezikolera ku masimu mubamu ensobi nyingi zakutuula n'omwami tulina omuwuliriza katunabuzza alimu naye n'omwami tulina okukola ki okuwuliza ensonga ze naye olyoka obwennamula bwewaako obuwi kati ennamula bitakula oyononye obufumbo bwabwe oba bunywezezaawo mu nsobi oba bwononye mu nsobi esingako bulungi twagenda okizula neseeka munange ono mukama wange Sheikh Kiti atambuza bannayuganda akannaginnanja babonyaabonye bibuuza akasajja kavawa akatawoza nakira abiri twagenda okizuula nga bwetuzikolera ku ssimu tuzitabula. singa owangaala n'omukyala nga temuli bawoowe oluvannyuma ne muwoowebwa kiba kitya okkirizibwa okukola embeera z'obufumbo n'omukyala nga olina ebigendererwa eby'okumuwoowa? Kiri ekyo ekisoose kikkirizibwa mba mwakola ensobi ne mukola haram time neetuka ne mwagala mukole halal mugenda bamasheekhe basomera amateeka ne mukola halal kubanga haram talemesa halal haram talemesa kiki buli kyemwali mukola kyali haram kati mwagala kukola halal then okuba n'omukyala oba n'omwami nga mugamba mbwe embeera gye mulimu batuusa ku bufumbo tekiba balimba eyo shaitan abanaakola obufumbo tebasooka ebyo abanaakola obufumbo ate babyesamba era omwana omuwala yenna kino katigende eri abaana abawala omwana omuwala yenna asigala wa bbeeyi ew'omwami oyo eriwagana okukola haramu abandu banyabo futali tabatabula omwana omuwala yenna gy'abayenkana asigala wa bbeeyi mu maaso g'omwami oyo kasitaagaana okukola naye haramu naye olwakkiza n'akola haramu aba agudde ebbeeyi era agenda kuba wa munyomoofu ne baligenda mu bufumbo bwa halaali alisigala munyomoofu kati gwe mugende nti weera omuzannyo najja asambira ekirabu y'omupiira tugende wa manager onsayininga naye tunamunsayininga ate olamukubira ekirabu omupiira olamuleetera bizibu sisambira tiimu yonna nga tunagenda wa manager tugende tusayininga empapula contract wetuna seeko omukono ne manager zijja kujja kupira omupiira mukisa era obeera tutegeera nti kituufu ajja kugamba nti tugende wa manager tusayininge omufere ajja kugamba nti lindamu ebyo si byakaaka nti ogira olindamu ng'omanya mufere ng'omugando nye bafere banne gye bali ajja basanga naye bamufere akitegeere bane tukakaneko tugende mpola kikkirizibwa okulagira mukyalawo okukozesa pills ezipreventing embuto ku ddungu? Nedda kakati ekyo katumalize n'ekyo tulabikirawo ekikwatagana n'okuzaala abaana kirimu embeera bbiri. Okugaana okuzaala abaana ng'oyagala child spacing, ekyo kyali ekikkiriza child spacing balina okuliraanigana ne mufuna method gye muyinza okukozesa bw'ebanga tekosa ekyo nabbi yakikkiriza era ne basahaba bakikolanga. Naye ate obutaagala abaana mubaleeta obwavu fiizi zinaavaawo ekyo kiri haramu. Obwana bujja kudda obunyiizire nze bumutawanya ekyo kiri haramu era tekikkirizibwa. Tetujja kubasobola, tujja kusobola baliisa, tetulina fees medical, ekyo kiri haramu. Naye child spacing yekkirizibwa. Wabula method ki gye tugenda okukozesa simanyi kubanga eteekeddwa okubanga tekosa. Kati ansi eri emu nti ku malungu kuno bwe muba mutidde abaana okweriraana awo nabbi tabalinaako buzibu sallallahu alaihi wasallam yakikkiriza ne basahaba bakikolanga abaana balime kuliraanigana kunna na'zilu wal qur'anu yanzilu walaw kana shay'an yunha anhu lanahana anhu al qur'an rawahu al bukhari wa muslim hadithi ya Jabir.
twakozesanga withdraw method nga ne Quran yenka nga twagala abaana baliranigane naye nga basahaba basuubira nti obaoliawo Allah nasa etteeka erikigaana tewali kyajja naye ffe obuzibu bwe tulina mbu tetulina school fees tetulina medical bujja kubeera bungi ennyumba nfunda ebyo si bibyo bwe singa naye bakuggalirayo abakadde oyinza n'okulaba nga gulina wa mwenda wa 10 singa bakumaku 2 bannange amanyi ebintu gye biggwera eri gye biwoomeera nnyo naye kiba kikajjo eri gye kisembera wansi kyekikola ki kaakati bwe twetulabisenga Abu-Dhabi tumuzinzeeko nebaza batesitesi nammwe basobodde okujja naddala abaana ab'obuwala batusinzeeko babaana ab'obuwala batusinzeeko obungi era nga bulijjo bwe kibeera. Wassalamu alaikum. Line, please. Oli ku Tawira Radio Tawira TV. Olunaku olwaleero tuli wano ku Al Ibrahim Restaurant nga twaniriza Imam ne Sheikh okuva e Uganda. Olunaku olwaleero batusomesezza wano omusomo. Bannayuganda bakuŋŋaanye bangi wano kibuga ekya Abu Dhabi. Imaam Sulaiman Ahmed Kyeyune wamu ne Sheikh Burhan Kinti bakyali ya UAE okubeera nga basomesa emisomo egy'eddaawa okumanya obuyisiraamu ate era n'okwongera okuluŋŋamya bannayuganda abawangalira mu UAE. Ebintu ebikulu bye boogeddeko bibadde bingi nnyo naye mu mwenna abawangalira mu UAE waliwo ensonga ze mulina okubeera nga mumanya ze boogeddeko mu bibuuzo bibadde babuuza bannayuganda ababadde wano ku Al Ibrahim Restaurant era nga babaddewo mu bungi. Bakyalira Emirates ez'enjawulo okutandikira ddala mu Emirate ya Abu Dhabi mu kitundu kya Al Ain ate Abu Dhabi wamu ne Dubai. Mukimanyi bulungi nnyo nti Imam ne Sheikh bantu bamanyi mu nsonga z'obuyisiraamu mu ngeri ez'enjawulo. Twagala okwebaza abatesitesi okubadde aba Bazuka Plus Energy Drink Ashire Tours abataddemu amaanyi okulaba nga Imam ne Sheikh bajja wamu n'Empombo Restaurant. Ku nsonga ezimu zenyiza obbagamba mu banna abakkiriza mu Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti ensonga enkulu nnyo okumanya Allah ate n'okumutegeera era batutegeezezza nti bajja kukomawo n'omulundi omulala bongera okubeera nga batuluŋŋamya. Ku Tawira TV Johnson Sengendo nze mbaddewo okubeera nga batuusaako bino byonna ebibadde wano mu kibuga ekya Abu Dhabi ku Al Ibrahim Restaurant wano mu United Arab Emirates. Mbere bulungi mweraba.